Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Amen. Naye lwaki nze yali malaaya munvuma obwamalaaya? Why do you abuse me that I was a harlot? Wano mu Uganda tulinawo omukulembeze. In Uganda we have a leader Bwe mutaddemu essuubira mwe mugwe mulaba ng'omulokozi. whom you see as a Naye savior, yali Ssaabayaga. and he was a real person that was Ng'aginywa n'ayagaza Uganda yonna okuginywa. and he could smoke ganja. Naye kati gwe mulaba ng'omulokozi But wammwe. that one is the one that you see as your savior. Kakati Katonda n'aleese yali malaaya. So the Lord has brought. Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale kulamusako yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba gwali ku mukuto gwa There is Still Hope. Ali ku Tish TV n'emikutu emirala webale kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza olw'amashyaka olwaleero kubanga otukumye nga tukyali balamu. Tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale Pastor Martha Semakula afuuse ensonga ku mitimbagano ate n'okwetoloola ensi yonna. Olunaku olw'ejjo olwadde lwa Sande yavuddeyo n'ayanukula baganda baffe aba Nuupu bavuddeyo ne bamufuula topic. Nabaga lwaki nze mumpita malaaya? Kale tewali buzibu. Naye ate nawe oyo gwe mutaddemu essuubi yali muyaga. Naye lwaki ekyange kyemukuliriza? N'aligumite tagenda etanywaga tabanguse. Naye kinaggweerawa? Nze nkiraba gye kiggweera. Omanyi sitaani oluusi asobola okukufuula bize. Buli lwa Sande kati agenda kuba nga addamu. Kuba eno ensi yo tesirika. Bajja kwogera addemu, boogere addemu. Okitegeera? Naye kasooke nkuwe akatambi ako ng'agamba lwaki mumpita malaaya nga towamu yali muyaga. Ekyo nga temukyogerako ate mukuliriza ekyange. Kale mulakika bbiri ate toyomba. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Amen. Naye lwaki nze yali malaaya munvuma obwamalaaya? Why do you abuse me that I was a harlot? Wano mu Uganda tulinawo omukulembeze. In Uganda we have a leader Bwe mutaddemu essuubira mwe mugwe mulaba ng'omulokozi. whom you see as a Naye savior, yali Ssaabayaga. and he was a real person that was Ng'aginywa n'ayagaza Uganda yonna okuginywa. and he could smoke ganja. Naye kati gwe mulaba ng'omulokozi But wammwe. that one is the one that you see as your savior. Kakati Katonda n'aleese yali malaaya. So the Lord has brought somebody whom you say was a Azze harlot, okukomyawo essuubi mu baali baweddemu essuubi. has come to restore hope unto the people that Suubirira are mu hopeless. Katonda edda oli mutendereza. Hope in God, at last you shall praise Zikubire the Lord. Katonda engalo ezo nga za waggulu. More hand clap unto the Father. Zikubire Katonda engalo. I'm telling you. Kubuulira. Abaali bamalaaya The people that were once ne harlots Bassaabayaga. and the people that were smoking Bwe ganja, kasita okyukira Katonda. the moment you turn to God, Abayaga abali. the people that smoke Waliwo ganja, Katonda asobola okukyusa ebyafaayo there byammwe. is a God that can change your history. Bw'obanga wali malaaya nga bwe bantuuma. If you were a harlot, as they say, Kankubulire Saala terimba. prayer lies not. Katonda akagambo ako nkagala nnyo Dawudi bw'agamba suubirira mu Katonda edda oli mutendereza. Hope in God, at last you shall praise the Lord. Kankwate ku muliraano wange gwe nkwatira ku oyo Tap your muŋŋambire. neighbor, Suubirira mu Katonda. hope in God. Ne bw'oba wali malaaya. Even if you were a harlot, Ensi ng'ekumanyiddemu ekyo. and the Lord knows you by Gwe that, suubirira mu Katonda. hope in God. Edda oli mutendereza. At last you shall praise the Lord. Kwata ku mukono omulala alabika yali Ssaabayaga mukwateko mugambe. Tap your neighbor and tell them, Ne bw'oba wali onywa ya Uganda yonna. even if you are smoking Bwe ganja, kasita osuubirira mu the Katonda. moment you hope in Edda God, oli at mutendereza. last you shall praise the Zikubire Lord. Amasebagala. Enjaga ne bw'oba wali onywa ya Uganda yonna. Even if you are smoking ganja, Suubirira mu Katonda. hope in God. Edda oli mutendereza. At last you shall Nga praise the Katonda Lord. afudde ensonga mu ggwanga When zikubire the Katonda Lord engalo nga has za made you a waggulu. point of reference. Kama waffe omulungi yeebazibwe. Amen. Onvuma otya nti nali malaaya? How can you abuse me that I was a Nga ne harlot? gw'onvumira yali Ssaabayaga. And even the person of whom you are abusing me used Ng'anywa to ya smoke, Uganda yonna. and he could smoke ganja in the Ajagaza waist. n'abadde taginywa. And even he could inspire the person that was not smoking Mu it. ggulu waliyo Katonda. In heaven, Bikula- Kale okumanya Pastor Martha Tasaaga ataddewo n'okusabira eggwanga buli lunaku lwakutaano. Agambye agenda kubanga bayita mu kiro ky'okusabira eggwanga Uganda. Nagayo bamwetaaga okukyusa obukulembeze. Mukyukire ekisenge nabo example ya Daniel. Mukyukire ekigo mukabirire Mukama yasobola okuba nga akyusa obukulembeze. Eyo enkola ey'okuwemula omuntu okuva Kagere paka Kaviiri abaafa n'abaliwo
bonna ne mubajjayo ne mubawemula mbu tekigenda kyusa ggwanga Uganda okubanga okuva we mwatandika okikozesa tewali kikyuse embeera ekyasigadde yeemu. So n'abagamba ekyo tekijja kukola ate tekisobola kyusa ye n'omuwemula n'omuyita malaaya tewali kigenda kubanga kimuvaako ajja sigala kyekimu. Ne wabaawo ekiruubiriro ekyokukyusa eggwanga Uganda ekintu kiri kimu kwe kubanga ffenna tudda mu ssaala tukaabirire Mukama. Naye nemuwemula tewali kigenda kubanga ate kikyuka. Leka mukwongere. They keep us the way we are. Ebyokulwanyisa byokwama mulindeeko mmwe abawisize ngenda kubagamba nti kati mukube endoolo mumpulirize bulungi nnyo. Listen to me. Nze nazze n'ekyokulwanyisa ekipya. I come with a new ammunition. Bakiyita kusabira Uganda. Is known as praying for Uganda. Ekyo ekyokulwanyisa ky'okuvuma n'okuwemula kimundumundu ekikadde omutali masasi. That ammunition of abusing is just a gun without bullets. Kyatalagadda. It is wasted. Kikadde ekitayinza kulokola ggwanga lino. It is very old that cannot serve Uganda. Ekitalina nakyo kikolako wadde akatonotono bwe kati. Which has no impact whatsoever. Kama waffe omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Bayibuli bw'omba mwagala kukyusa bukulembeze. If you want to change the leadership, Daniel 2:20 mwe mwagamba. Daniel 2:21 Ye says, Katonda ajjako bakabaka n'assaako bakabaka. it is the Lord that dethroned kings and Ekitegeeza enthroned nti kings. byonna bye twagala okulaba nga bikyuka mu Uganda Katonda yasobola okubikola. Meaning any change you want to see in Uganda is by the help of God. N'olwekyo mujje tusabire Uganda. Therefore come, let us pray for Bwe Uganda. tuba tuwulira nga tuli basibe mu Uganda era embeera etusobedde. If we feel we are bound in Uganda and the situation is intense, Zakariya 9:12 agamba. Zechariah 9:11 says, Mukyukire ekigo mwe abasibe abalina essuubi. turn to me, the prisoners that have hope. Mukyukire ekigo. Turn to the Ani stronghold. kigo kyaffe? Who is our stronghold? Yogera nti Yesu. It is Jesus. Oyo kye kigo kyaffe Uganda. Our stronghold as Uganda. Temubuzaabuzibwa na kuwemula. Yesu kye kyokuddamu kyaffe. Jesus is our answer. Kama waffe omulungi Praise the yeebazibwe. Lord. Mukyukire ekigo Turn bannayuganda. to the stronghold Yesu Uganda. asobola okulokola eggwanga lino. Jesus can indeed change Yesu Uganda. asobola okututeeka we tugwanidde okubeera. Jesus can place us where we deserve to be. Tera okuwulira abababuzaabuza. I usually hear people that Timwongere divert, okuwemula kye kyokulwanyisa kye mulina. that continue to speak obscenity. That is the ammunition you Buli have. kisanja ekize kiyitawo embeera esigala y'emu. Any time that goes by, the situation keeps the same. Ate ne tutatuta ne tuddamu ne twewemula. And now we speak obscenity to ourselves. Nze Mukama yantumye eri bannayuganda. The Lord sent me to Uganda. Naŋŋamba mbagambe mujje tukyukire ekigo. Come, let us turn to the stronghold. Kama agamba ngenda kubaddiza emirundi ebikko ebyo ebyali byayonooneka. I'm going to pay you double. Amiinayo A ng'esingako. louder amen. Katonda ajja kutereeza ebyobufuzi bwa Uganda. The Lord is going to put right the politics of Katonda agenda Uganda. kutegeera ebyenfuna bya Uganda. The Lord is going to put right the finances of Bwe Uganda. bw'onkubira essimu nga alo omusumba namakula olinga akabijji. And That what does change with this? What does it change with this nation? Ekyo kiina kye kikyusa ku ggwanga lino. Mukama waffe omulungi Praise yeebazibwe. the Lord. Bannayuganda akasimu ako ke mukubako. The call that you give in, Essimu eyo eya 0706. that contact of 070, Simu yammwe yakubasabira. it is just a contact to pray for you. Gikubeko ngenda kukusabira. Give a call, I'll pray for you. Kubanga kye nalabye ennaku mpitirivu nnyo. People are filled with sorrow. Abantu balina ennaku nnyingi. People are filled with much sorrow. We are dealing with desperate people. Tukolagana n'abantu abatakyalina ssuubi. Talina ssuubi mbulamu tayagala na kutegeera. They don't have hope and they don't want to understand. Yavaavaako dda. They gave up on life. Naye Yesu asobola. But Jesus is able. Olaba akyusa n'abagoba eddalu abasobola. Even is able to change the people that run Katonda talina crazy. tasobola kudiringana. There is nobody the Lord can fail to deal with anybody. Kaakati simu egikubeko ngenda kukusabira. Therefore, give a call, I shall pray for Nze you. nyina essimu ezange ziri private. I have my private call, Naye eyo yammwe. but that is yours. Naye kati nawulidde ne ku mutima gwange. Even I felt onto my heart. Ti naawe ayagala okugikubako ng'ovuma. Even to you that wants to give a call to Era abuse. ngenda kugirekako kubanga bwe njijjako abantu basobola okwetuga. People can strangle themselves. So I'm Ate going to leave it bw'ayogera on. bambi omutima gukola gutya. And when they speak, their hearts are relieved. Omutima gutobolokoka nja Their kugirekako. I'm Wakati going to leave it on. nja ganga Yesu nteeka abo mulawudi.
then I shall press the yes button and I get to hear what you musumba have to say. namakula oli gakabizi Pastor Namakula, you were like this. ngamba kati oyo awulira bulungi I kati say this one is relieved. kuba saagala muntu n'omu afena tutuuke mu Uganda I want ejja us gye twagala all to get to our destination. enguudo zonna nga zimaze okukolebwa When all the roads are worked on, ebintu nga byongedde okulongooka okusingako when wano things are getting better much than this. kale saagala mubeereeyo weetugireyo mu nju osobola okuba ku simu eyo kati ngenda kugikwata Do bulungi nnyo not give up. Please give kubanga a call. njagala ffenna tubeere balamu Because I want us all to leave. kama yeebazibwe Praise naye the nga Lord. nakino kitwale ne bw'obanga olwana na mujjawo Even if you're fighting with your gwe bw'owemula mujjawo n'omugamba malaaya gwe nviira ku musajja wange ng'amuvaako you harlot, give up on my man. bayibuli egamba obusungu butuula mu kifuba ky'omusirusiru The Bible says that anger dwells into the bosom of a buli foolish one. lwolaba ng'omuntu arespondinga eri ensonga n'obusungu musirusiru bibiri kale Whenever you see anybody responding to an issue in a hungry way, is a foolish person. obusungu butuula mu kifuba ky'abasirusiru Anger dwells in the bosom of the foolish. bannayuganda si basirusiru Ugandans are not fools, wabula akabinja k'abatonotono but just a clique of a few. abo be tugenda okusabira Those are the people we are going to pray nabo for. katonda ajja kubakolamu omulimu The Lord will do some work in them. saagala njogera eri gye bagamba mbu ne mubasa mu kinu bavaamu nga bwe wabatadde si kituufu yesu ye akola atya Jesus is able to change them. asobola okubakyusiza ddala Is much more able to change ku them. lwokutaano ffenna tuli wano Friday we are happening tugenda here. kusabira obulamu bwaffe We are going to pray for our oba lives. tonajja ku lwokutaano akanamba ako kakubeko Please, if you're coming on Friday, give a call onto that ekisooka number. ngambye ngenda kusabira I'm going to pray for you. ekyokulala Secondly, naawe ayagala okuyomba ngenda kuwuliriza even to you that wants to abuse, I'm going to pay Otobolokoke, attention that oleme- you find some relief, okwetugira mu nnyumba that you may not strangle yourself into your house. mukama waffe omulungi Praise the yeebazibwe Lord. isn't the lord beautiful Yesu si mulungi. mukubire okw'omwoyo mutukuvu A engalo mighty hand clap unto the Spirit of God. zikubire waggulu atwala ettendo May the Lord receive the praise. aleluya Hallelujah. aleluya Amen. kwata ekiweebwayo abali online abali ku tiktok babatereke kwe muweebu Please, may they post the number unto which you can give in. n'abali ku youtube ndowooza abaganda bagamba enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bukola ki obusubi bwe buyinza okuba nga ate bubonaabona naye kineralikiridde gwe kubanga ate endiga nazo ziyingira muki mu lutalo luno omanyi nabo bayinza okugamba tulwanirako omusumba waffe amuvuma naffe tumuvuma nedda so kanisa leka tusitikinge ku kiki tuteekeddwa okuba nga tetukola ate n'ensi emanyi tosa ensi erina endaba girabamu ebintu n'oba oyogera amazima bo bajja biraba mu ngeri ki mu ngeri endala so despares abantu baweddemu essuubi kati walabikayo omuntu ng'ayinza obajja mu mbeera okitegeera awo bafiirawo naye nga ate amazima balina kudda eri katonda kristo yekka yalina essuubi yekkubo n'amazima n'obulamu oyinza okuba nga waliwo katonda gw'agenda okukozesa oba waliwo gwe mutunuulidde nti yayinza okuba ng'omununuzi wammwe naye ate kristo yakulembera n'ekkanisa tulema ate naffe kuleeta mbeera esoomooza oba okuba eki okuba ejjinja ate mu njuki bulidde agamba nti katonda asobola okwanjula mu ngeri efaanaganako bwetyo badde tebamumanyi kati ali international katonda ayinza okuba nga amwanjudde katonda asobola okuba nga akwanjudde naye mu mbeera efaanaganako bwetyo era yongera okuba nga osaba Pastor Martha kubanga mwe mugenda okugira emisota omanyi kati olina sayidi bbiri waliwo sayidi ekuwagira waliwo sayidi etakuwagira waliwo sayidi ekkaanya naawe waliwo sayidi etakkaanya naawe kakati watya abatakkaanya naawe ne bajjanga abaagala okukkaanya naawe okitegedde pulida bagamba nja ssente za state house si kibi bwe ziba zizenzirya kuba katonda yaba akoze ki yaba aganyizza tulabeko abasumba bano abazimeketa nga tebikyakwatagana bye bakola emwe baba bagiziba bakuziba omumwa so mukama abazireese nga wogamba well and good naye kiba kirungi ate neweebuuza ku mwoyo wa katonda
sente zino ezizze zibula ekimasamasa nti zaabu. Naye ekkanisa yo wetyo manyi Sitaani ayagala otufuula bize buli ssaawa wabeewo ketufokasingako. Kati n'abasumba ejjiri bagivuddeko badisikasinga Martha Bobi Wine. Okitegeera n'abasumba kati bali mu ebyo. Diversion esobola okujja naye nga diversion eyo omulabe yagireese. Okitegeera kati ekigenda mu maaso olina okuba nga olina amaaso ag'omwoyo okumanya what is going on. Otherwise oyinza naawe okukomekereza nga okutta ekkubo ate eritali ttuufu. Banyadde bagamba ku Sunday leero tagenda kusabisa ajja kudduka ng'era bateeseteese katugende ku kkanisa ye tugistorminge tuyiike mu bungi. Naye yabalaze nti waali era na saaviisi n'agikulembera. Full video njirina ontemyetemyemu obwo obuntu naye bingi byayogedde. Njagala gwe nyini okole ki obyewulirireko. Naye omulabe waatyo Sitaani asobola okuvuga nga kutwala politikale nti kati buli wonooyimira katuuti waliwo byogenda okuba ng'oyanukula. Kati wayogedde wootyo nabo bagenda kwogera. Kati ate olina okujja era naawe oyogere. Kati ogenda kudda mu mbeera yakola ki yakwewozaako naye ng'ate obadde olina layini yo gy'okoze ki gy'okutte. N'onoosirika bo bajja kukwatanga ejjinya bakube mu njuki balabe oba onoovaamu ekigambo paka nga bakozesezaayo ensobi mu bigambo by'okola ki mu bigambo by'oyogera. Agambye nti mbadde ndaba wiki yonna neetegereza ndabe we nakoze ensobi neenenye. Ndowooza ng'awuliriza obutambi bw'abantu bangi bonna abamuvumye ng'abiwulira. Kati nno olwo luba lujjira ogudde ng'onoowanga olutalo lufaanaganako bwe lutyo banga atabiwulidde nako bye boogedde byonna. Okitegeera gw'ojyamu ku kituuti buulira njiri toddamu na binyega bajja kwesonyiwa. Naye kati obaseetingidde nti boogera n'oddamu ne boogera n'oddamu. Kati bagenda kuvuga politikale bagenda kuvuga ekkubo lye baagala bakujje ku kkubo lyo kubanga obadde ojjanga n'oyogera Kristo nga bye tobinyega. Kati okitegeera wadde gw'ogambye nti Katonda ayinza okuba nga akwanjudde mu ngeri efaanaganako weetyo naye Katonda asobola okwanjula naye ate Sitaani n'ajja n'akola ki n'akirwanyisa. Kati bw'abanga Katonda yakwanjudde waatyo kati ate olina okubeera so careful. Otherwise eyo ennyanjula gye yakwanjudde Sitaani ate gy'ayinza okukozesa yeemu method ate n'akukuba. Okitegeera so sena bigambo bingi bigambo byayogedde biri open bitegeerwa n'omwana ayonka naye ekkanisa atumanyi kye tuteekeddwa okukola. Tuba tulina example omwoyo wa Mukama atuluŋŋamye. Obubaka bwe si bubi lwakuba nti ekyokulabirako kye yaleese kyandibanga nga kituufu naye ate nga kyazze mu kaseera akakyamu. Ssaawa zino tosaleeta kyakulabirako ekifaanagana ki weekiti wadde byayogedde biringa ebituufu. Kati omwoyo w'amagezi gwe twetaaga ennyo mu kaseera kano. Otherwise tugenda kukola bulanda. Kankutereyo full video yo girabe saaviisi yaabwe nga bwe yabadde. Ebigambo byayogedde byabadde bingi nnyo asobola kuba nga ate mbikuleetera kati naye video gyerabireko ndowooza naawe ojja kuba nga ate otegeera ekyokukola. Naye nze neeraliikiridde mu kimu nti kati bagenda muvuga politikale buli wanajja katuuti agenda kuba nga ayogera addamu okakana nga ate avudde ku ki avudde ku mulamwa. Gamba Yesu okuwa obulamu bwange leero obeera omulokosera Mukama waabo onsasire obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze. Yatula n'akamwa kange nti ndokose Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale ogira olaba full video ey'omusumba Martha Ssemakula ate naawe osobola okuba nga otuwa comment section kiki ky'olowooza ku bigambo ebyo ebingi ate byayogedde. Bayibuli egamba mu lufulube lw'ebigambo temubulamu ki temubulamu kwonoona. Kankomewo. Yesu oli Katonda akubye engalo bano bamanyi bwe tukikola. Oli Katonda singa obisinga. Yesu oli Katonda singa
mukama wasinza abagaga abeeyita abanene oli katonda asinga mukama wasinza abamanya abeeyita abanene oli katonda asinga mukama engalo zo zimusitula obisinga Yesu oli katonda asinga mukama wasinze n'abasawo obasinze munange oli katonda asinga wasinze abamanyi wasinze abebbeeyi omukama onsingira mama wange bwenjagala bannange okabaka oli katonda asinga mukama wasingira abaana bange bwenjagala bannange omukama oli katonda asinga mukama oli katonda obisinga Yesu oli katonda asinga mukama kale sukubira waggulu atwala endo sukubira waggulu eza kabaka w'abakabaka tete yimuse emikono gyo twongere Yesu engalo kale yimuse emikono gyo yimuse emikono gyo katonda talindeka togenda kundeka yongera Yesu enduru eyo sekwe katonda talindeka zekimanyi tosobola kundeka atalindeka togenda kundeka yekwe katonda talindeka wangamba togenda kundeka yimuse emikono gyo shatakaya lelelaya wangamba ne mu masa mangi omulungi onobanga nange atalindeka sebo togenda kundeka wangamba ne mu muliro mungi mukama onobanga nange togenda kundeka abangi ne bwe babanga bancaye mukama togenda kundeka atalindeka oyampana ne bwabanga agenze mukama togenda kundeka atalindeka webala kalulu ako owomukwano ne bwabanga nkoye wangamba onobanga nange atalindeka emirundi musanvu tukiddemu oli katonda atalindeka togenda kundeka oli katonda atalindeka togenda kundeka oli katonda atalindeka togenda kundeka oli katonda atalindeka
natandika nawe nyamba malirize ekkanisa yokka n'omutima gwo gwonna bwe nali nfumbirwa bwe nali ntandika ekkanisa eno bwe nali ntandika ka bizinensi kano ale ffenna natandika nawe nyamba malirize omulwanyi w'entalo omulungamya wange ku mulimu gwange eyo omulungamya wange oli musomesa maama omulwanyi w'entalo zange okukuza abaana bange mu buvumbo bwange eyo yimusa emikono gyo natandika nawe katonda nyamba malirize nawe natandika nawe omwoyo nyamba malirize nawe natandika nawe musomesa nyamba malirize nawe natandika nawe omuyambi nyamba malirize nawe natandika nawe omulwanyi nyamba malirize nawe kiddemu okuseeyo natandika nawe nyamba malirize nawe yongera yesu engalo n'akalulu nga byawaggulu amen. Thank you. God bless you. Thank you. Thank you. Nja kusaba otuleko wansi mwebala abayimbi. Oh. Abajjukidde okuleeta ebivuga byammwe mwakoze bulungi nnyo. Omulala funayo sepiki n'omulawo omulundi ogujja. Wow. 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 Glory to God. Amen. 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 Nze nja kujja n'entamu n'omulawo bwe nnyimba As I sing, ate nga bwe nkuba omulawo. meanwhile I make other sounds. Njagala okutwala omusago guno okubajjukiza abaagala okusaba n'okusiiba. I remind you of the prayer and fasting. Weekend ne bataataaganyizaamu This week we have been having some breaks kubanga ebaddemu n'emikolo because we had functions. naye temwerabira But do not forget, abantu ffenna all of us, buli lwakubiri wano olweggulo tubaawo every Tuesday we are buli happening. lwakusatu ateyo financial service abaakoowa obwavu nga nze And on Wednesday evening, everybody that got tired of okuva ku ssaawa poverty, emu paka ssaawa 4 from 7 up to 10 tuli wano p.m. buli lunaku olwokusatu We are happening here every Wednesday. ku lwokuna abavubuka mwenna Thursday in the evening, all nga the tuli wano youths. okuyigirizibwa okutambulira mu makubo ga mukama tusobole okuinvestinga obulungi obuvubuka bwaffe We are here being taught that we may rightly invest our youthful stage. olwokuna lwaleero saasobola kubeera nammwe This Thursday, I was not able to be with naye ate you. olwokuna luno ngenda kubeera nammwe But this Thursday, I'm going to be present. aleluya Amen. ate n'olwokutaano ekiro And even on Friday night, tugenda kubeera wano we are going to be here. bannange bantu mwe abali online mwenna All online people, ntwala omukisa guno okubaaniriza I take the opportunity to welcome you. manyi nga muba bize emisana nga mukola I know you're always busy during the work, naye ate olunaku lw'ekiro temusobola kubeera nga mulemererwa but even in the night, you cannot fail. mikwano gyange abali ku tiktok Beloved friends, via TikTok, ndaba mukama yeebazibwe
naye nga mbaagala nnyo I love you so much. era mbaaniriza wano And I welcome you here ku lunaku olwokutaano ekiro every Friday kubanga night. mmanyi muli bakozi Because I know you people, you're working. emisana mubeera mukola During day you're working. naye ekiro But by night, mujje wano come here. ntwala omukisa guno okubaaniriza I take the opportunity to welcome you. gerera mwenna ekkanisa mugimanyi As I speak now, you all know the church. ekkanisa mukama yagiranze bulungi nnyo The Lord has well advertised the church. tewali atagimanyi There is nobody that does not know it. ekkanisa saagala nakuddamu kugiragirira kati So you know the directions very well. kubira omwoyo omutukuvu engalo nga za waggulu A round of applause unto the Spirit of God. n'olwekyo nnyaniriza mwenna gye muli Therefore, I welcome you all from tosuula mu wherever you nnyumba ku are. lwokutaano Friday, olwo dde oluwe mukama give it to the Lord ojja osabira emirimu gyo and come and pray for your works. mukama yeebazibwe Praise the Lord. ne kati saawa zino ne bw'oyimirira wali n'obuuza wa pastor Martha lwakuba obedda mumpita Martha Semakula She's Pastor Martha Semakula. mukama yeebazibwe Praise the Lord. bannange sinze namakula nze Martha Semakula She's Martha Semakula, katonda gwafuseeko amafuta mu mulembe ogufaananga guno whom the Lord has anointed in such a generation. n'olwekyo mbatwalira omukisa guno okubaaniriza Therefore, I welcome you. olwokutaano luno This Friday, tugenda kusuula mu maaso ga mukama we are going to be before the Lord. saagala abo babuzeebuze Let nobody divert you. muddeeyo mutandike okolima That you get there and curse the Lord. bannange ffe tubonaabona We are suffering. uganda mbi nnyo Uganda is so kituufu bad. ffenna tukiraba Indeed, we see ebigenda mu maaso mu uganda si bye ebisanyusa what is happening in Uganda is not naate so nziza good. okuwa ekyama But I've come to give you a mystery. okudda mu kuddaeyo okukolima n'okwekomoma Instead of cursing the Lord, tolinda uganda yonna do kukyuka not wait for Uganda to uganda change. eyinza okuba ekyali ddungu It might be Uganda is still a naye desert, bayibuli egamba but the Bible says, temunnamanya haven't you known? temunnategeera Haven't you nze understood? mukama katonda I, the Lord ndireeta emigga mu ddungu I shall bring springs of water in the desert, era ndikuba ekkubo mu lukoola and I shall pave a way in the wasteland. kati tusobola okuba uganda nga tennatereera It might be Uganda is not naye right, ng'ate gw'olinamu akagga konywa n'abaana bo but you have a spring of water where you draw water with your children. ebyokukolima mubiveeko Give up on cursing. ffe bannange tulabye ennaku Woe unto us. mwe mulaba mulya ku sente za state house Good day eating money of state house. ziri ludda wa mumpa Where ku is contact it? nange Neither With the money. nzeetaagira ddala amanyiko we ziri mpa ku contact If you know the money from state house, I need the connection. otherwise kyemmanyi katonda yatuyambye What I know, it has been by the help of nze God. ndi mukazi eyazaalibwa nateete mu ghetto mu kigagga I'm a woman born in Natete Ghetto, Chigaga. omukazi namwandu kitange namulabako myaka mitono ddala n'ekifaananyi kye sikijjukira nnyo Born of a widow and not knowing the real image of my father. naye katonda yatuyamba ekintu kimu But the Lord helped us of one thing. kitaffe olwafa yesu n'ayingira mu nnyumba After the death of father, Jesus came into the house. nentegeera yesu nga ndi mwana And muto I understood Jesus at a young age. kuva yesu lwayingira mu nnyumba yaffe Ever since Jesus came to our house, ndabye katonda ng'ajja atuyamba I've seen the Lord helping us. olwaleero nga nfaanana okuba ng'alya ku ssente za state house This day looking as if I'm feeding on the money from State naye House, ng'ate ndya ku ssente z'eggulu and yet I'm fed by the heavenly government. naye nazo sizigaana But I do not say no to it. n'eza state house bwe zijja katonda y'aba When azireese the money from the south comes, it is by the help of n'olwekyo God. nze ntwala omukisa guno okubaaniriza Therefore, I welcome you. ennateete waliyo katonda In Natete, there is God. waliyo ekifo katonda kyeroboza okulagiramu erinnya lye There is a place the Lord has consecrated to showcase His name. n'olwekyo tosuula mu nnyumba buli lwakutaano Therefore, do not keep in the house every jangu Friday. okwate ku masannyalaze gano ge bayita 3 phase Come and tap of the electricity. ogenda kulokoka mu bwavu bw'ekika You kyewamwe shall be saved from the poverty of your clan. amaka gaali gayononeka gagenda kutereera The family that was a mess is going to get right. tolinda uganda yonna kutereera Do not wait for the entire Uganda to gwe change. jangu osabire obulamu bwo Come and pray for your life. obanga uganda lukoola katonda agambye anakkubirawo ekkubo gwe n'olaba ekkubo abalala lye If batalaba Uganda is a wasteland, the Lord will pave a way for you. obanga uganda ddungu If Uganda is a desert, katonda agambye ne mu ddungu nja kuleeterayo omugga He says that even in the desert, I'll make space for abaana bo you. bajja kusoma ne mu nsi enkalubo Your
Your children shall acquire education in the tough ojja land. kulya ekyemisana n'ekyeggulo newankubadde uganda ekyali You shall mumu. feed in lunch and also supper, even if things are tight in Uganda. N'olwekyo mujje tunoonye katonda. Therefore, come and let us seek after the Lord. obulamu bwo tebugenda kusigala Your kyekimu. life cannot keep the same again. Haleluya. Hallelujah. ate si bulamu bwaffe bwokka, Not only our lives, ne uganda tugenda we are kugisabira. also going to pray for Uganda. Haleluya. Amen. tugenda kusabira uganda, We are going to pray for era Uganda. na buli lwokutaano olwo tujja kusabiranga ne uganda. Every Friday we shall be praying for kama Uganda. abeeko kyakola mu ggwanga lyaffe. That the Lord does something in our nation. tulina bye twagala okulaba, There are things we want to see. n'ate tukozeseza ebyokulwanyisa ebifo. But we have used wrong ammunition. bwe bukyovuma n'owemula. Ever since you have abused, uganda yali ekyuseeko, has Uganda ever changed? tewali kikyuse. There is nothing that has buli kintu changed. kisigadde nga bwe kiri. Everything has kept the way it is. omuvuma buli kiramu, You abuse every living ne creature muwemula ebisesa. and you speak vulgar ate bino and ebigambo bye obscenity. muwemula nze bye nkuze mpulira. And the words of obscenity is ku what luno I've natunudde known. ndaba oba nnindayo ekipya. And I waited to see whether there is something new. tewaliyo kipya, There is no new word ate byonna invented. tebikyusa uganda, And all that cannot change era Uganda. bituleka we tuli. And they keep us the way we are. ebyokulwanyisa byokwama mulindeeko mmwe abawisize ngenda kubagamba nti kati mukube endoolo. mumpulirize bulungi nnyo. Listen to me. nze nazze n'ekyokulwanyisa ekipya, I came with a new ammunition. bakiyita kusabira uganda. Is known as praying for Uganda. ekyo ekyokulwanyisa ky'okuvuma n'okuwemula kimundumundu ekikadde omutali masasi, That ammunition of abusing is just a gun without bullets. kyatalaggatalaggadda, It is wasted. kikadde ekitayinza kulokola ggwanga lino, It is very old that cannot save Uganda, ekitalina nakyo kikolako wadde akatonotono bwe kati. which has no impact whatsoever. kama waffe omulungi Praise the yeebazibwe. Lord. bayibuli bwomba mwagala kukyusa bukulembeze, If you want to change the leadership, danyeri 2:20 mwagamba Daniel 2:21 ye says, katonda ajjako bakabaka n'assaako bakabaka. it is the Lord that dethroned kings and ekitegeeza enthroned nti kings. byonna bye twagala okulaba nga bikyuka mu uganda katonda yasobola okubikola. Meaning any change you want to see in Uganda is by the help of God. n'olwekyo mujye tusabire uganda. Therefore, come, let us pray for bwe Uganda. tuba tuwulira nga tuli basibe mu uganda era embeera etusobedde. If we feel we are bound in Uganda and the situation is intense, zakariya 9:12 agamba Zechariah 9:11 says, mukyukire ekigo mu abasibe abalina essuubi. turn to me, the prisoners that have hope. mukyukire ekigo. Turn to the ani stronghold. kigo Who kyaffe? is our stronghold? yogera nti yesu. It is Jesus. oyo kye kigo kyaffe uganda. It's our stronghold as Uganda. temubuzaabuzibwa na kuwemula yesu kye kyokuddamu kyaffe. Jesus is our answer. kama waffe omulungi Praise the yeebazibwe. Lord. mukyukire ekigo Turn bannayuganda. to the stronghold yesu Uganda. asobola okulokola eggwanga lino. Jesus can indeed change yesu Uganda. asobola okututeeka we tugwanidde okubeera. Jesus can place us where we deserve to be. tera okuwulira abababuzaabuza I usually hear people timwongere that okuwemula kyekyokulwanyisa kye mulina. continue to speak obscenity. That is the ammunition you buli have. kisanja ekize kiyitawo embeera esigala y'emu. Any time that goes by, the situation keeps the same. ate ne tutakyusa ne tuddamu ne twewemula. And now we speak obscenity to ourselves. nze mukama yantumye eri bannayuganda. The Lord sent me to Uganda. neŋŋamba mbagambe mujje tukyukire ekigo. Come, let us turn to the kama stronghold. agamba ngenda kubaddiza emirundi ebikko ebyo ebyali byayonooneka. I'm going to pay you double. amiina yo A ng'esingaka. louder amen. katonda ajja kutereeza ebyobufuzi bwa uganda. The Lord is going to put right the politics of katonda agenda Uganda. kutegeera ebyenfuna bya The uganda. Lord is going to put right the finances of gwe Uganda. bwonkubira essimu no nga olwomusumba namakula olinga akabijji. And That what does change with this? What does it change with this nation? Ekyo kiina kye kikyusa ku ggwanga lino. mukama waffe omulungi Praise yeebazibwe. the Lord. bannayuganda akasimu ako ke mukubako. The call that you give in, essimu eyo eya 0706 that contact of, sabira. it is just a contact to pray for you. gikubeko ngenda kusabira. Give a call, I'll pray for you. kubanga kye nalabye ennaku mpitirivu nnyo. People are filled with sorrow. abantu balina ennaku nnyingi. People are filled with much sorrow. we are dealing with desperate people. Tukolagana n'abantu abatakyalina ssuubi. talina ssuubi mbulamu tayagala na kutegeera. They don't have hope and they don't want to understand. yavaavaako dda They gave up on life. naye yesu asobola.
But Jesus is able. olaba akyusa n'abagoba eddalo abasobola. Even is able to change the people that run Katonda talina crazy. muntu tasobola kudiiringa na. There is nobody the Lord can fail to deal with anybody. Kaakati simu egikubeko ngenda kukusabira. Therefore, give a call. I shall pray for Nze you. nyina simu ezange ziri private. I have my private call, Naye eyo yammwe. but that is yours. Naye kati nawulidde ne ku mutima gwange. Even I felt onto my heart. Ti naawe ayagala okugikubako ng'ovuma. Even to you that wants to give a call to Era abuse. ngenda kugirekako kubanga bwe njijjako abantu basobola okwetuga. People can strangle themselves. So I'm Ate going to leave it bw'ayogera on. bambi omutima gukola gutya. And when they speak, their hearts are relieved. Omutima gutobolokoka nja Their kugirekako. I'm going to leave it on. Ganga Yesu nteeka abo mulawudi. Then I shall press the yes button and I get to hear what you Musumba have to say. n'amakulu oliga akabizi. Pastor Namakula, you are like this. Ngamba kati oyawulira bulungi I kati. say this one is relieved. Kuba saagala muntu n'omu afena tutuuke mu Uganda. I want Ejja us gye twagala. all to get to our destination. Enguudo zonna nga zimaze okukolebwa. When all the roads are worked on. Ebintu nga byongedde okulongoka okusingako When wano. things are getting better much than this. Kale saagala mubeere eyo weetugireyo mu nju osobola okuba ku simu eyo kati ngenda kugikwata Do bulungi nnyo. not give up. Please give Kubanga a call. njagala ffenna tubeere balamu. Because I want us all to live. Kama yeebazibwe. Praise Naye the nga Lord. nakino kitwale ne bw'obanga olwana na mujjawo. Even if you're fighting with your Gwe bw'owemula mujjawo n'omugamba malaaya gwe nviira ku musajja wange ng'amuvaako. you harlot, give up on my man. Bayibuli egamba obusungu butuula mu kifuba ky'omusirusiru. The Bible says that anger dwells into the bosom of a Buli foolish one. lw'olaba ng'omuntu aresponding eri ensonga n'obusungu musirusiru bibiri kale. Whenever you see anybody responding to an issue in a hungry way, is a foolish person. Obusungu butuula mu kifuba ky'abasirusiru. Anger dwells in the bosom of the foolish. Bannayuganda si basirusiru. Ugandans are not fools. Wabula akabinja k'abatonotono. But just a click of a few. Abo be tugenda okusabira. Those are the people we are going to pray Nabo for. Katonda ajja kubakolamu omulimu. The Lord will do some work in them. Saagala njogera eri gye bagamba mbu ne mubasa mu kinu bavaamu nga bwe wabatadde. Si kituufu. Yesu ye akola atya? Jesus is able to change them. Asobola okubakyusiza ddala. Is much more able to change Ku them. Lwokutaano ffenna tuli wano. Friday we are happening Tugenda here. kusabira obulamu bwaffe. We are going to pray for our Oba lives. tonajja ku Lwokutaano akanamba ako kakubeko. Please, if you're coming on Friday, give a call onto that Ekisooka number. ngambye ngenda kusabira. I'm going to pray for you. Ekyokulala. Secondly, Naawe ayagala okuyomba ngenda kuno Katonda kwataddeko amafuta obulamu tebugenda kusigala sow kiki. your seed into this ministry where the Lord has released His presence. Kati bagenda gamba wuuyo omubbi. This place possesses the presence of God. Bannange Katonda nasanyukidde nnyo wiiki eno nga buli muntu agamba ate ono yavudde wa Where did she come from? ate ono yafubutuse wa Where has she come from? Kama yeebazibwe. Praise the Oyo Lord. ye Katonda That is God. akuba ekisengetteko omulogo gwa pa n'ojjayo feesiyo ne baga ate ono He ayiseewo. hits a wall and the Lord showcases you to Mukama waffe people. omulungi yeebaza. Praise the Lord. Aleluya. Amen. Waliwo omwami omukulu waabwe yabadde ayogera ne mukulu Innocent Tegusulwa n'agamba kati ate oyo Namakula yavudde wa Where did this one come from? nenjagala okumubuuza gwe kaakati intaneti yo Do you, gwalina okugibeerako wekka can you have monopoly over nga internet? naawe bwe wajjako nange bwe nazze As you came over the internet, so I have come. eyakuleetako ye yandeese The Lord that brought you over the internet is the one that has brought me simanyi forth. oba Katonda ye yakuleetako naye nze Katonda ye yandeese. It is the Lord that brought me onto the internet. Obuuza otya nti navuddewo How can you ask that? Where did I come gwe from? wavaawa Where did you come from? Katonda ye yandeese. It is the Lord that brought me over the internet. Simirira ku bigere zitali nnyingi nnyo. Not so much time. Zikiriza nkubulire Katonda kyatadde ku mutima Permit gwange me to let you know what the Lord has put onto mu my heart. biseera ebifaanana nga In bino. such a time like this, Omwoyo omutukuvu yaŋŋambye the Spirit of the Lord told me mbayigiriza okwongera okwesiga Katonda to teach you to trust more of God wakati mu bizibu ebingi ebitutuuseeko amidst the several challenges that have come our mu way, kumenyeka emitima. into the broken-heartedness. Ekyokuddamu tekiri walala wonna. The answer is not anywhere else. Ekyokuddamu kiri mu kwesiga Katonda. The answer is into trusting God. Abaagalwa kyenjagala osooka otegeere Beloved, the
first thing I want you to bane katonda understand. waffe ajjudde ekisa I've seen our Lord is filled with grace. katonda waffe ajjudde okusaasira Our God is filled with mercy. katonda waffe mulungi Our God is good. naku lumu mukama yanyiiga One day the Lord got angry abaana ba isirayiri nga when bamwemulugunyiza the children of Israel were murmuring against the Lord. mukama n'agamba musa And the Lord told Moses, ŋŋenda kubatta I'm going to kill them nkuggyemu eggwanga and I bring forth a nation. naye kubanga musa But because Moses yali akimanyi knew nti alina katonda that he has a nti oba God, katonda waffe if our God ye katonda ajjudde ekisa is n'okusaasira the God filled with grace and mercy, musa n'agamba mukama and Moses told the Lord, n'amugamba mukama nedda Lord, no, totta bantu bano do not kill these nze people. nkumanyi nga katonda I know you as a God ajjudde ekisa n'okusaasira filled with grace and mercy. era mukama bwe yawulira ekyo And when the Lord heard of that, olw'okusaasira kwe by n'abaleka his mercy he gave ndi wano upon them. okubanjulira I'm here to nti present to katonda you waffe our God ajjudde nnyo ekisa is filled with much alina grace. He okusaasira has much mercy. n'olwekyo buli ajja gy'ali Therefore, whoever comes to tojja him, na nnaku you don't come with tojja na sorrow. kweraliikirira Don't come with worry. jangu ng'osuubira Come expecting. nazze eri omugagga I come to the ate wealthiest ng'ajjudde ekisa and filled with nga grace talina okusaasira and has much grace. nazze eri omusawo I come to the agenda healer. kunzijanjaba He's going to treat me. kubanga ajjudde ekisa For he's filled with ate grace ajjudde and n'okusaasira he's filled with mercy. n'olwekyo njagala otegeere katonda Therefore, oyo I want you to understand this God. kubanga omutegedde nti ajjudde ekisa If you have understood that he's filled with grace era ng'omutegedde nti ajjudde and okusaasira is filled with mercy, lwaki toyongera n'omwesiga why don't you continue to trust banenze God? bwe mbaayo n'omuntu If I have anybody bwe mmanyi that I know ti omusajja oyo wa kisa that man is filled with grace, omusajja oyo asaasira is filled with mercy, bwe mba ngenda gy'ali okubaako ekizibu kye if mugamba I'm going to present my challenge to him, mpuliriza bulungi ngenda n'essanyu lingi I go with ate expectations ngenda n'obuvumu bungi and I go with much boldness. ekizibu ekiriwo That problem nti sitaani that the devil abadde ajja agenda atwambula essuubi mu katonda has been stripping off every hope of God in us. n'abalokola abajja mu kkanisa essuubi lyabagwamu Even the believers that come to church, they have lost out on hope. n'abo abatakyasaba nabo essuubi lyabagwamu Even the people that do not come to congregate, they have lost hope. now listen to me Wuliriza. mukama waffe omulungi yeebazibwe Praise the Lord. obulokozi ssuubi Salvation is hope. bw'omala n'oggwamu essuubi The moment you run out of hope, tosobola kutambula na you katonda cannot walk with God. mpuliriza nkubulira ebigambo bino Listen to me, I said these words bw'owali to you. olokoka ne bakugamba nti olokose era omusaayi gwa yesu gukunaazizaako ebibi byo wagusangawa That the blood of Jesus has cleaned your sin. Where did you find that? wakkiriza bukkiriza ng'osuubira nti omusaayi gye guli era gukoze You gutya only believed and you understood that the blood is ready to cleanse you. nno mujja kwogera ya ng'osuubira nti omusaayi gye guli era gukoze gutya That the blood exists and has cleansed bwe you. baakugamba nti kkiriza yesu kristo abeere omulokozi wo ekitebe kye kiri ludda wamusangawa Where is the headquarter of Jesus Christ? walina essuubi mundamu gwe nti yesu gy'ali You had the hope in you that Jesus is real. ekirala tukubulira enji ne tugamba nti ogenda genda mu We ggulu preach to you that you're going to heaven. eggulu liri ludda wa Where is the heaven? you don't know Now we told no one knows where heaven is Wali amanyi ggulu waliwo gye. ansongedde wano mutundubaali Somebody has pointed me in the omulala tablet. afulumiza olugalu n'asonga wali mu bire And somebody has pointed in the clouds. tetumanyi gyeriri We don't know where the heavens are, but kati heaven is olugendo real. lw'obulokozi lwonna lwakusuubirira mu So the katonda journey of salvation is being expectant in God. suubirira mu katonda Hope in God. bannange ddamu amaanyi Take courage. bw'owulira omutima guweddemu nnyo essuubi bikula ku bayibuli If you feel your heart broken, open the Bible. mukama waffe omulungi yeebazibwe Praise the Lord. buli kigambo kya katonda kyonna kirimu lwakugasa ffe na kutuzzaamu maanyi Every word of God in the Bible is to encourage us. ebigambo ebyo byawandiikibwa abadde atakyalina ssuubi buli lw'obisoma essuubi nga likomawo Those words were written when you're losing out on hope. Hope is restored. kati abadde talina ssuubi nkuwadde ekigambo ekigamba So I've given you the word that nti says, ne bw'oba oli mu nsi ya ddungu even if you're in the desert land, mukama katonda agambye nja kulukusaayo the omugonywe Lord says that I'm going to bring forth springs of water that you shall era drink. nkimanyi nti ozzeemu amaanyi And I know that you've been encouraged nti mu uganda muno that in ne Uganda, bw'eba ng'erabika ng'eddungu even if it seems as a desert, katonda asobola okunkulukusizaayo omugga gwa n'ennyo abalala nga the bakaaba Lord can make forth a spring of water, and I drink as others are crying. olw'ekigambo ekyo essuubi lyo likomewo By that word may your hope be restored, tuddemu tusuubirire mu katonda that we may hope in God again. kati bw'obuzibu essuubi twali tulitadde mu bantu We had placed our hope into men, ate nabo nga tebalina kyakuddako and the men do not have what is next. mukama waffe omulungi yeebazibwe Amen. tulina abakulembeze be tutaddemu essuubi lyaffe We have the leaders unto which we have laid our hope. emugamba oyo omukulembeze lye
ly'essuubi lya Uganda. That leader is the hope of Naye Uganda. nga naye tamanyi kiddako. But even that leader does not know what is Tamanyi next. kiddako ate takirina. They don't know what is next and they do not have what Lwaki is next. tetuyimusa amaaso gaffe ne tugateeka ku Why Katonda? don't we raise our eyes and we focus unto God? Olyo ly'essuubi lya Uganda. That one is the hope of Katonda Uganda. amanyi ekiddako for the nation of Uganda. God knows what is next for the nation of Situla Uganda. amaaso gateeke ku Katonda. Raise your eyes and fix them unto God. Bw'onoomalira obudde ku MP omutima gwo gugenda kumenyeka. If you fix your eyes unto that member of parliament, your heart is going to get broken. Otadde omutima ku mukulembeze w'ekibiina ekyo. You have laid your hope unto the leader of that party. Naye nkusuubiza ebigambo bino naye tamanyi kiddako. Even the leader of that party does not know what is next. Situla amaaso tugateeke ku Yesu. Raise up your eyes and fix them unto Jesus. Ddamu essuubi abadde yaggwamu essuubi. Have hope, the one that has lost hope. Kankubulire Katonda ssuubi. God is hope. Bw'oggwamu essuubi If you lose out on hope, tosobola kulaba Katonda. you cannot behold of God. Kubanga walokoka wa ssuubi. For you got born again by Ogenda hope. kutambula mu nsi muno lwa ssuubi. You're going to move in the world by hope. Oliyingira eggulu lwa You ssuubi. shall get into heaven by hope. Mukama waffe omulungi Praise the leebazibwe. Lord. Essuubi lye litutuusiza we tuli. It is by hope that we are where we are. Musumba nze nsuubiridde mu Katonda okuva obuto bwange. Pastor, I've hoped in God ever since my childhood. Katonda talina muntu gw'atagenda kuyamba. God is not going to fail to Munkwatire help kuoyo. anybody. Mukwate kuoyo. Tap your neighbor. Katonda talina muntu gw'atagenda There kuyamba. is nobody the Lord is going to fail to Naye help. muŋŋambire ebigambo bino. But say this Nti word to them. Katonda ssuubi. God is hope. Bw'olekerawo okusuubirira mu Katonda. If you fail and give up on hoping on Actually God, Bayibuli egambo oliko the ekikolimo. Bible says you're cursed. Ekyo kitegedde ekigambo ekyo? Oliko ekikolimo. You are cursed. Bw'oba tokyasuubirira mu Katonda. If you no longer hope in God Era ng'essuubi likuli mu bantu. and your hope is in Bwe people, Bayibuli egamba oli mukolimire. the Bible says that you're cursed. Oliko ekikolimo ekinene. You possess a big curse. Nsuubiridde mu Katonda okuva obuto bwange. I've hoped in God ever since my Mukama childhood. Katonda omulamu tandese. The living God has not Nze forsaken muntu me. omutuufu okubabuulira. I'm the right person to tell Teeka you. essuubi mu Katonda si muyaaye. Place your hope in God. He will not Takugamba fail. kirala ng'ate ategeeza kirala. He cannot say this yet he means another. Kankubulire Katonda tagenda kuyita mabega. God is not going to pass by back. Essuubi liteeke mu Katonda. Place your hope in God. Bannange ne bw'olaba ng'ebitatambula bulungi. Even if you see things are not moving well, Omanyi waliwo abakyala there are women asobola okufumbira omusajja can get married to a man ng'omukwano mungi nnyo. and they have much love, Naye agenda okulaba. but they get to see Omusajja buli lwagenda mu katale. whenever the man goes to the market Shopping emmere y'okulya ewaka. to shop for food at home, Akomawo na kawunga. they come back with Era nga posho, kaakagula. and this man buys posho, Ensawo y'akawunga n'ey'ebijanjaalo agiteekawo. buys a bag of posho and beans. Mwaka ogusooka n'akagula. The first year buys it, Omwaka ogwokubiri the second year, n'anyiikirira akawunga n'enku. and consistently buys N'omwaka firewood. And ogwokusatu even the third year, abakyala olutuuka n'agamba and now the women get to siigenda say, kudda ku musajja nzisa kawunga. I'm not going to be unto a man that feeds me on posho. N'agamba kaŋŋende. Let me go. Nkooye obwavu bw'omusajja ono. I'm tired of the poverty of this Kubanga man essuubi liba limuweddemu. because this woman has lost hope. N'agamba nagumiikiriza akawunga omwaka ogusooka. I've been patient for posho for the first Ne year, ngumiikiriza akawunga omwaka ogwokubiri. patient for posho for the second year. Ngumiikiriza akawunga omwaka ogwokusatu. Even the third year I've been patient. N'ogwokuna Even the fourth tewali year, kikyuka. there is nothing that Amaka changes. n'agavaamu. And the woman gives up on the Njagala family. okugamba ebigambo bino. I want to say these words Eno to ye you. wa Katonda gye wajja. And to God where you Ne came. bw'olabanga nga Katonda akulisizza akawunga okumala emyaka etaano. Even if you get to see that God is feeding you on posho for Bannange 5 Katonda years. mwesigwa nnyo. God is very faithful. Tomuvangako. Never give up on Tujja God. ne tulokoka. We get born again N'otandika olugendo and we lw'obulokozi. begin the journey of Naye salvation. embeera n'etakyukirawo. And the situation that don't Mwaka change gumu instantly. tebitegeerekeka. 1 year things are not well Myaka ebiri understood. oli ne Yesu The tebitegeerekeka. second year you're with Jesus, things are not well understood. N'abantu ne batuuka okubuuza. And even people get to Ye ask you, Katonda gwe wakkiriza ali ludda wa? where is the God you believe? Katonda gwe wakkiriza ali ku ki? What is your Now God please up to? look at me and listen to me. Tunuulira nkubuulire. Katonda ne bw'olabanga ng'akubonyaabonyeza ebbanga lyonna. Even if you get to see the Lord tormenting you for long, Nze muntu omutuufu okugamba nti Katonda mwesigwa. I'm the right person to tell you that God is faithful. Tomunobangako. Never run out from Oyo God. omusajja neiba we k'oli mukyukira. The moment you turn to the neighbor, Mubi nnyo tasiima ajja kukubonyaabonya ku nsi kuno ne mugeeyo that n'akutwala. neighbor of God is going to torment you and take you to hell.
ntambudde ne Katonda olugendo lwange olw'obulokozi. I've walked with God for the journey of salvation. Kyobalaba namuyimbira n'akayimba. It is the reason I composed the Ne song. mugamba. I say, Ntambudde naawe Yesu. I've been with you for long. Okuva obuto bwange. Ever since my childhood. Kamala okuyimba akayimba kange. Ntambudde naawe Yesu. Okuva obuto bwange. Olugendo lw'obulamu bwange naawe sirwejjusangako. Oli mubeezi omulungi mu mbeera yonna wobaawo. Njagala neeyongere okukwesiga tojja kunjiwa. Naye nga ggwe lwaki tokuba ebi? I will continuously trust you. Wamma bakama bange abali eyo ku mikutu mubadde mumanyi nyina obuyi ngenda bawa music mu. I'm going Kwata to ku give you nnanga. music this year. So kwemala okubayimbira. Where is Emma? Okay, kale, no problem. Don't katuyimbe byaffe. Ntambudde naawe Yesu okuva obuto bwange mukamanyi. Olugendo lw'obulamu bwange naawe sirwejjusangako. Oli mubeezi omulungi mu mbeera yonna wobaawo. Njagala neeyongere okukwesiga tojja kunjiwa. Tugende gye sisobola kutuuka ku lwange nga ndi naawe nja kutuukayo. Tugende bye sisobola kukola ku lwange nga ndi naawe nja kubikola. Kaddemu omulundi gumu. Ntambudde naawe Yesu okuva obuto bwange. Olugendo lw'obulamu bwange naawe sirwejjusangako. Oli mubeezi omulungi mu mbeera yonna obaawo. Se njagala neeyongere okukwesiga tojja kunjiwa. Tugende gye sisobola kutuuka ku lwange nga ndi naawe nja kutuukayo. Tugende bye sisobola kukola ku lwange nga ndi naawe nja kubikola. Ngenda kabaddira mu saavisi ng'ewedde kubira engalo ez'omwoyo omutukuvu. More hand clap unto the Spirit of God. Nedda bwamma ngambye kubira Katonda engalo. More hand clap unto God. Kankubulira okubeerawo omuntu akumalamu amaanyi. Let no man discourage you. Sooka osome ekyawandiikibwa kino. Zabbuli 42 olunyiri olw'ekkumi. Psalm 42 and verse number 10. Zabbuli essula 42 n'olunyiriri olw'ekkumi. Ng'ekitala mu magumba gange abalabe bange banvuma. Ng'ekitala mu magumba gange abalabe bange banvuma. Nga baŋŋamba obutayosa nti Katonda wali ludda. Ne bameka nga baali bakikubuuzizaako. How many of you that have ever posed such a question to you? Baali bakikubuuzizaako. Have such a question ever been posed to you? Nga bakugamba nti Katonda wali ludda wa. Asking you, where is your God? Jesus. Mukama yeebazibwe. Yongera osome. olw'ekkumi n'olumu kiki ekikukutamizza emmeeme yange. Kakati Dawudi bwe baamubuuza nti Katonda wali ludda wa. When David was asked, where is your God? N'abuuza emmeeme ye. And he asked his soul. Emmeeme ye ndowooza. His soul is the mind. Omanyi endowooza eraba bino ebiriwo. The mind watches over what is going on n'etandika physically. okugamba kale laba boodi bye. And get to see nobody saying a word Kale to laba you. b'olemeddwa n'okufuna omusajja ku myaka egyo. Get to see how you have failed to get a man at such an age. Endowooza eraba biriwo yo. The mind get to see what is happening Ne ga kale physically. laba gw'anoonya omulimu. Get to see who you that is seeking for Uganda a job. ekyalimu emirimu gw'olyoka onoonya Is emirimu. Uganda still having employment? Endowooza eraba bino ebiriwo. The mind get to see what is physical. Mukama waffe mulungi Praise the yeebazibwe. Lord. Hallelujah. Amen. Kakati ye Dawudi kye yakola. What David did N'ayogera n'endowooza ye. and spoke to his soul. Sinkwatireko bw'oti ogenda kuyiga okwogera n'endowooza You're ye. going to learn how to speak to your Dawudi mind. n'ayogera n'endowooza ye. And David spoke to his mind N'agigamba and said, mmeeme yange My soul, lwaki okutama why thou mmeeme downcast yange my soul? lwaki oggwamu amaanyi Why are you discouraged? lwaki oggwamu essuubi. Why are you losing on Bayibuli hope? egamba The Bible mbu says edda ndimutendereza that at
last I'll praise the Lord. edda olijja wano n'owa At obujulizi last you shall come and testify. togwamu ssuubi mu katonda Do naawe. not lose out on hope in God. people are so funny. Abantu beewuunyisa. asobola n'okuba ng'ali mu kisiibo They may be in a fast, naye nga tetalina ssuubi mu but katonda. they don't have hope in God. asobola n'okusaba They can naye pray, nga tetalina ssuubi mu but they katonda. don't have hope in asaba God. n'asiiba They pray and yet fast, they are hopeless. naye nga tebalina ssuubi. katonda ssuubi God is hope. bw'owulira nga yaakaama If you hear what's akakugamba that tells you tosobola gaggawala you can never cry a word. obigezezaako byonna ne You have bigaana tried on all and you nedda failed. gamba mmeeme yange Tell your bwe soul, ndowooza yange You, my mind. lwaki ogwamu essuubi why are you losing out suubirira on mu hope? katonda Hope in God. essaawa yonna ogenda kwebaza Anytime you shall essaawa praise the yonna Lord, ogenda kutendereza anytime you shall give kwatira ku thanksgiving, ndowooza yeeyo tap onto your ebadde mind egamba tokyasobola that gaggawala was saying you can never acquire otadde mu wealth. kapito yenna ebintu nga You byonooneka have invested in a lot, but things have been failing. ogezezaako ku bufumbo ne You bigaana have tried out on marriage and things have failed. oyingiddeko mu bintu n'obigobako ne You bigaana have chased upon certain things and things have kati failed. endowooza yeekugamba Your tekikyasoboka mind tells you now it is endowooza impossible. y'oyiganga okwogera nayo Learn to speak to your mind. weggalira mu kisenge kyo You lock up yourself in the room n'okigamba ndowooza yange and gwe say, mmeme you yange my mind, lwaki okutaamirira why are you downcast? lwaki oggwamu essuubi Why are you losing out suubirira on mu hope? katonda Hope in God. ajjudde ekisa He's filled with mercy. ajjudde okusaasira He's filled with tagenda grace. kukuleka He's never forsaken edda oli mutendereza At last you shall praise the Lord. wandika mu kitabo kyogambe nti Write into your I book. should learn to speak to myself. Teekeddwa okuyiga I okwogera should always n'endowooza. learn to speak to my mind. Teekeddwa okuyiga okwogera n'endowooza ekirala yange. wandiika nti Write down. essuubi liri mu kigambo kya katonda Hope is found in the word of kwano gwange God. tolekangayo okugisoma Never fail to read the word of era God. sitaani ye bw'akuteeka mu kizibu And when the devil lays you into a problem, akukyaya bayibuli makes you to hate the Bible n'akwagaza tikitooko and makes you to love TikTok, n'olyoka osanga kuli abawumba tutu aboogera bye basanze and you find there are fools and who speak whatever they omutima find, gwe ne gwongera okumenyekera ddala and your heart continues to be downcast. okukulanga ku bayibuli yo Always open your simanyi Bible. oba kyali I kikutuuseeko don't know whether it has ever happened to you. n'obikkula bayibuli yo randomly You open your Bible randomly, just like that n'ogibikkula you open it, n'omugamba mukama yogerako and nange you say, Lord, speak to bannaye me. katonda nakutwala awali olunyiriri olwogera ku And mbeera the Lord rightly takes you to a scripture that speaks to your situation. bwe tokyebuuzangako Haven't you ever bw'obeera asked oli yourself, stressed if you're stressed, obulwa agasoma bayibuli naye n'osigaza agabikula tiktok you lose out on the power to open the Bible, but you have the strength to open up the TikTok pages. paka sitaani lwanakonectinga ku muntu anakumalamu amaanyi Till when the devil will land you onto somebody that will discourage you. mu kitabo kyo teekamu hope is in the word of god Essuubi lyaffe liri mu kigambo kya Katonda. ogibikkulangako bayibuli eyo ng'otabuddwa Always open the Bible when you're perplexed. ekirala essuubi liri mu kusaba The other thing, prayer n'omuntu is into, eyaggweramu eddala essuubi hope is into buli prayer. lw'osaba ojjayo kye bayita omwoyo w'okusuubira Wherever you pray, you receive the spirit of hope. obulamu bwange bubadde bwakusabanga My life has been a life bannange of okuva prayer. obuto bwange Ever since my childhood, weewaawo mwaŋŋambye you told me nti nze nalyoko malaaya that I've ever been a harlot. sijja kusisirwa n'okwewozaako I'm not here to defend era sobola myself, kwennyonnyolako and I cannot explain mukama myself. waffe omulungi Praise the yeebaze Lord. naye bannange But ne bw'oba wali malaaya even if you were a harlot, bw'osuubirira mu katonda when you hope in asobola God, okufuula ekintu kyonna the Lord can make you anything. katonda tasosola The Lord is not a oba respecter wali of malaaya persons. Whether you were a oba wali harlot, otunda wagi whether you are oba selling wasoma oba alcohol, whether tewasoma you're educated or buli not, agenda gy'ali mu ssaala whoever goes to Him in olina prayer, omwoyo w'okusuubira you have the spirit of katonda hope. asobola okufuula ekintu kyonna God can surely make you anything. zikubire katonda engalo More hand clap unto the spirit amiina yo of God. ng'esingako awo A louder amen. aleluya Amen. aleluya nze yakulira mu ghetto I who grew up in the ghetto nentandika okumalako uganda n'ensi zonna and emirembe I traversed all over Uganda, esaala terimba prayer lies known. mukama waffe omulungi yeebazibwe Amen. naye lwaki nze yali malaaya munvuma obwamalaaya Why do you abuse me that I was a harlot? wano mu uganda tulinawo omukulembeze In Uganda we have a leader bwe mutaddemu essuubira mwe gwe mulaba ng'omulokozi whom you see as a naye savior, yali saabayaga
And he was a real person that was ng'aginywa n'ayagaza uganda yonna okuginywa and he could smoke ganja. naye kati gwe mulaba ng'omulokozi But wammwe that one is the one that you see as your savior. kakati katonda n'aleese yali malaaya So the Lord has brought somebody whom you say was a azze harlot, okukomyawo essuubi mu baali baweddemu essuubi has come to restore hope unto the people that suubirira are mu hopeless. katonda edda olimutendereza Hope in God, at last you shall praise zikubire the Lord. katonda engalo ezo nga za waggulu More hand clap unto the Father. zikubire katonda engalo I'm telling you Kubuulira. abaali bamalaaya The people that were once ne harlots basaabayaga and the people that were smoking bwe ganja. kasita okyukira katonda The moment you turn to God, abayaga abali the people that smoke waliwo ganja, katonda asobola okukyusa ebyafaayo there byammwe is a God that can change your history. bw'obanga wali malaaya nga bwe bantuuma If you were a harlot, as they say, kankubulire saala terimba prayer lies not. katonda akagambo ako nkagala nnyo dawudi bw'agamba suubirira mu katonda edda olimutendereza Hope in God, at last you shall praise the Lord. kankwate ku muliraano wange gwe nkwatira ku oyo Tap your omuŋŋambire neighbor, suubirira mu katonda hope in God. ne bw'oba wali malaaya Even if you were a harlot, ensinga ekumanyiddemu ekyo and the Lord knows you by gwe that, suubirira mu katonda hope in God. edda olimutendereza At last you shall praise the Lord. kwata ku mukono omulala alabikayo yali saabayaga mukwateko mugambe Tap your neighbor and tell them, ne bw'oba wali onywa ya uganda yonna even if you are smoking bwe ganja, kasita osuubirira mu the katonda moment you hope in edda God, at olimutendereza last you shall praise the zikubire Lord. amasebagala enjaga ne bw'oba wali onywa ya uganda yonna Even if you are smoking ganja, suubirira mu katonda hope in God. edda olimutendereza At last you shall nga praise the katonda Lord. afudde ensonga mu ggwanga When zikubire the katonda Lord engalo nga has za made you a waggulu point of reference. kama waffe omulungi yeebazibwe Amen. onvuma otya nti nali malaaya How can you abuse me that I was a nga ne harlot? gwonvumira yali saabayaga And even the person of whom you are abusing me used ng'anywa to ya smoke, uganda yonna and he could smoke ganja in the ajagaza waist. n'abadde taginywa And even he could inspire the person that was not smoking mu it. ggulu waliyo katonda In heaven bikula there is babiyonzi God. nku ekyawandiikibwa Let me give you this scripture. yeremiya 17 lunya olwokutaano Jeremiah chapter number 17 and verse number 5. yeremiya essula 17 n'olunyiriri olwokutaano bw'ati bw'ayogera mukama nti akolimiddwa omusajja oyo eyeesiga abantu akolimiddwa omuntu oyo eyeesiga omuntu Cast is he who trusts in men. teweesiganga muntu Do yenna not trust anybody. zikiriza nkubuulira ebigambo bino Permit me to say these words to you. kaabe mukulembezeewo ojja mwesiga omenyeko omutima Even if he's your leader, you shall trust them and get heartbroken. teweesiga wadde bbaawo Do not even trust your husband. bayibuli egambye The Bible buli says, yeesiga omwana w'omuntu oyo aba aliko ki whoever trusts the Son of Man is cursed. wamma nze ne bagamba wano ndi musomesa yogera nnyo bwe kasita weesiga omuntu oba oliko ki The moment you trust man, you're cursed. mwesize bannabyabufuzi You have trusted politicians mbwe ali ku ludda oluvuganya that is in opposition, naye ng'ezimubeezaawo azijja mu gavumenti but the money to sustain them, they receive it from the gwe government. mukazi wattu musajja wattu n'obonaabona You man, you woman, you suffer. naye ng'omuntu gwe mubonaabonera But the person of whom you're suffering naye yennyini survive agijja mu gavumenti receives survival from the government. lwaki tositula amaaso go n'ogateeka ku Why katonda don't you raise your eyes unto God? tukyukire ekigofa abasibe abalina Let us stand to the stronghold, we Ojja nno prisoners that kwogera, have hope. tukyukire ekigofa abasibe Let us stand to the stronghold, we Erinnya lya prisoners Mukama that lyebaza. have hope. munnange ne bw'aba musajja eyakuwasa Even if it is your husband. waliwo omukazi omu gwe nali njogera naye I was talking to a certain lady. ne mugamba sabira bbaawo Pray for your husband. kama yandaze The Lord showed me ng'obwenzi bugenda kumuwangula that adultery is going to overcome him. omukyala n'agamba And the woman said, bambi ebirala byonna bibewonekala obwenzi tasobola okay, lot other things happen, but adultery, no. njogera ennaku zino egamba bakutungire uniform bakupimeko bulungi new kama nkama yeebazibwe Let them make for bakuwa you. uniform ngekutuuka bulungi May nnyo they give you a fitting And uniform. someone said Omuntu bambi n'agamba, ekyo ekyobwenzi mwogere kirala nze omwami wange tasobola my kwenda husband cannot commit adultery. mukama ze n'akubikkulira The Lord has revealed to you n'akutumira obubaka and sent you a message kisabira omusajja oyo that pray for that man. agenda ku Anytime he's going to commit bwe n'ogamba adultery. otya And you say, ekisooka musirise first is a quiet man, mukama yeebazibwe ajja kuleetera abaana bana n'obusirise bwe will bring for you 4 children with ate his babakuleetere silence. nga gw'olina n'okubalabirira And it is you to take care of them. era osigale ngoga nti omwami wange muki And you keep saying, my husband is mukama silent. takubikkuliranga kintu n'otandika kuwoza tekisoboka kubaawo Let not the Lord reveal to you anything and you say it is impossible for it to happen. kyovulaba ye katonda agamba nze natonda omutima ngumanyi ogw'omuntu bw'omala n'ogwesiga okolimiddwa It is me that created the heart of man. The moment you trust man,
then you're cast. temwesiga nze mbalaba wano muzze mwesiga bannabyabufuzi ne bakugamba bw'ate yalidde ebitaano okuva mu gavumenti ne mumenyeko emitima ne muwemula ne muvuma. Your heart You trust broken. them. Lwaki mubeesiga? lwaki mubeesiga? Why do you trust them? ne muyomba ekisajja ekyo kyatuvaamu That man batugamba gave up on kyali us. obukadde ebitaano Ate such and such an oba amount of zirya money. zirye mulwaki Whether- mubeesiga? Why do you trust them? situla amaaso gateeke kwali. Raise up your trust in God. mukama bw'akubikuliranga nti omwami w'omwoyo gw'obwenzi gumwambadde mukazi w'omwoyo gw'obwenzi gumwambadde leka kuwoza mbu tasobola. If the Lord reveals to you anything upon your husband, your wife, do not say that this is impossible. bayibuli yegamba nti okolimiddwa naawe eyeesiga akugalamira mu kifuba. Even you're cast to the person that lays into your bosom. n'akugalamira omwesigwa bayibuli yegamba okoze eki. Even if you trust the person that lays into your bosom, you're kakati cast. mwenna muli desperate mwekyawakyawa weesiga mukwano gwo n'olyoka omubuulira ebyamabyo byonna. You trusted your friend and portrayed all ne your bw'obanga secrets. n'omukwano gw'oyagala Even if you love a friend, banga mu amagezi ebimu byerekereyo. be very wise and reserve some waliwo statements. ky'ogamba ekyo ne bwe ndiba nfa sirinyumiza mukwano gwange yenna nti naakajja 10. There is something you reserve. And you mukazi say, gwe n'abaganda bagamba omutima gw'omukazi nnyanja ya byama. the heart of the woman is a lake of secrets. obanga kubyo weesigaliza Reserve some statements for akolimiddwa yourself. yeesiga mukwano gwe Cast is he that trusts a friend. n'olyoka omunyumiza nga bwe wajjamu embuto 10. And now you tell them the way you aborted 10 times. omutima gwo lwaki tegusibaako ku byama? Why doesn't your heart keep some secrets? kyova olabazze bakumenya emitima wenna w'ekyawakyawa kati ovuma buli It kiramu. is the reason they broke your heart and you are abusing every living nze creature. nakoowa embwa z'emikwano. I got tired of friends. nze nakoowa embwa z'abakazi saagala. I got tired of women friends. abakazi si babi gwatalina magezi kubanga wabeesiga n'olema okubaako wookoma. Women are not bad. It is you that is a fool. that wabengawo do not have ky'ofa a- nakyo ng'ekyo yesu ali kunona nakyo. At least die with some secret and Jesus will come up for you. bwe mugwa mu laavu mwogera ebiyitira ne mutama. When you fall in love, you speak and you open up every stuff. kubanga wagudde mu laavu n'omusajja n'olyoka omubulira abasajja bonna bozze weebaka nabo. And now you let the man know all the men that you've been sleeping with. n'omubulira bwe wayagala lutaaya n'oyagala How you love lutaakome n'oyagala gundi Lutaya, how you n'oyagala love gundi. such and Oh God. such and such and such. mukama Katonda. waffe akuwaane olwa praise pretende nti you. yawasiza serebu To praise you that married a celebrity, yawasiza owakabi. that loved somebody, that, oli celebrity abasajja b'omu kinaawa bonna bakumanyi. that you are a celebrity. All the men of Chinawa know you. n'olyoka omugamba no ndaba nze ne munnabyabufuzi gundi oyo ye Even that kyo politician. nesanga naye ampisizaamu. mukama yeebazibwe munkwatireko oyo. Tap your neighbor. bwe mufunamu obutakkaanya byennyini byakulangira. If you have a disagreement, those are the same words he will post to you. nakugamba nawasana malaaya I even married a harlot. akolimiddwa yeesiga omuntu. Cast is he that ne trusts bw'aba man. musajja eyakuwasa weerekerangayo. Even if it is a man that married you, please reserve sustenance. mukwateko oyo. Tap your neighbor. mugambe teweesiga abantu wakatambula n'ekikolimo. Don't trust men, you will move with a curse. panange katonda agamba gwe olina mukolimire. The Bible regards you as a cursed bw'olaba one. omuntu eyenyumya aterekerayo oli mukolimire. If you see somebody opening up too much, it's oliko a curse. ekikolimo. You possess a weesize curse. byannabyabufuzi. You have trusted politicians. olukugamba nti bamuwadde obukadde 5 n'abulya. Was given such and bw'owulira such an oyagala amount. okwata omuguwa weeteeke ku mirabba gy'ekyaki weetuge. You feel you want to lay a rope into your neck and strangle yourself. gwe wali omwesiga omwemaliramu yali nnyoko bannange When era ne you're maama wo trusting weerekerayo. them, was he your mother? mukama waffe omulungi yeebazibwe. lwaki bikumalamu n'otandika okubeera nga wenna emirembe gikugwako mu You nsi run muno? out of peace and now you fail. lwaki nga nsobola okwekanga nga baŋŋambye nti munnabyabufuzi gundi akiikirira butambala yalidde obukadde 5 nga lwaki neeraliikirira? That such and such a politician of a representative of such and because they know constituency. he's a son of man. Kubanga mmanyi naye mwana wa He can muntu. do anything. Asobola okukola He ekintu can kyonna. do anything. Asobola okukola ekintu kyonna. beesige ng'olekamu otherwise ojja kwetuga ggwe. Trust people having a limit, you'll strangle bajja yourself. kusanga mu nnyumba nga weetugidde mu muzigo gwa landiroodi ogutalina gugwo. They shall find you having strangled yourself in that rental kubanga wabeesiga because you trusted ate them. ogenda okumekereza okuzuula And by the time you discover nga eno abagamba birala eri survivingira ku za state house. this person has two faces, he tells mukama you waffe this omulungi and now he yeebazibwe. tells you that. amaaso tugateeke ku katonda. Let us fix our eyes on God. wabula munkwatireko oyo. Tap your neighbor. mukama waffe omulungi Praise the yeebazibwe. Lord. mukwateko omugamba n'omukazi gwe wawasa Even the woman you married, baamu amagezi be wise. n'abasajja bavaako
men also go astray. bw'agwa mu laavu The moment they abamu land bawayira into- mbu si mwenna nti babaloga not all of you are bewitched. abamu ku mmwe bw'owasa omukazi The moment you marry a woman, oggweramu ddala amagezi n'ofuuka you ekisajjasajja run out of your senses and you become tolina just a kyama mu mere. bulamu buli kyowulira n'odduka n'okigamba omukazi Any secret you hear, you go and tell your wife. oli kisajjasajja gwe nze njagala You're nkubuuliza just a mere man, not a baamu real man. amagezi Be wise enough. mukama waffe omulungi yeebazibwe aleluya kaka buli kimu kyonna kwegamba You tolina open kyeweerekerayo up. There is nothing you reserve for yourself. omusajja alina amagezi A wise man. n'omukazi gwe wawasa And even to the woman you married, leka kumwesiga kiyitiridde do not trust them totally. tubawulidde wano enkya n'eggulu We have had them day in and day out. bataba baaba basobole okutwala ebyobugagga They kill their husbands to take the wealth. mukama waffe omulungi Praise yeebazibwe the Lord. mukama waffe yeebazibwe Praise the Lord. weerekerangayo You reserve some ne statements for katonda yourself. alikutwala ng'omusajja n'omukazi The omugezigezi Lord will regard you as a wise woman and a wise man. mukama waffe yeebazibwe Praise ate the bayibuli Lord. egamba And the Bible says, nti omukazi n'omusajja eyeesiga katonda a man and a woman that trust in God bw'oyo alibeera ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo shall z'amazzi be like a person, a tree planted by the riverside. mbwogwo buli sizoni gubala That in ebibala every season this tree bears fruit. abalala nga beetuga As others are strangling kubanga themselves tebakyalina ssuubi because they have run out on hope. tugenda kusigala nga twesiga katonda We shall keep trusting God. togwako mirembe Do not run out nga of your peace. bakulowoozesa mbu uganda temukyali kyakuddamu Making you to think that in Uganda there is no tulina solution. essuubi nti katonda akyasobola okutuyambira mu ggwanga lino We have the hope that the Lord surely can help tulina us in essuubi nti Uganda. tukyasobola okubeera obulungi ddala mu That uganda we can be well off in Uganda. temujja kutulowoozesa nti uganda yalema Don't make us think that Uganda is a failed bwe land. bw'onoogamba nti uganda yalema nyina kugiddukamu ne ŋŋenda bwe kityo bwe kijja okuba If you say that Uganda failed, they have to run out. That is the way it is going to be. anaasigalamu n'ogamba nze amaaso nga tadde ku katonda I am telling you things will work out for you Ebintu bijja kukolera. zikubire katonda engalo ezo si zange za A mukama might and clap unto the Father. olwaleero njagala essuubiriddeyo eri katonda Today I want you to restore your hope in God. amaaso gajje ku bannabyabufuzi ojja kufa otulike ekibumba kyabike Give up your eyes on the politicians. You shall die in vain. amaaso gajje ku bbaawo ajja kukutula omutima bakuziike Get off your eyes from your husband. He will break your heart. amaaso gajje ku mukazi gwe wawasa Give up your eyes leka onto the kulowooza woman nti you ke married. nafuna ono byonna nabifuna Do not byaggwayo say that the moment I got this one, everything is ojja well. kutulika lumu ofe One day you shall burst and olwaleero die. sigala kugamba mukama Today ask of the Lord. essuubi lindi mu ggwe bwogu My hope is in you alone. bw'otambeererawo teri agenda kumbeererawo If you're not there for me, nobody will be there for me. bw'otanyamba tewali agenda If kunnyamba you do not help me, nobody is going to help me. bw'otandokola tewali agenda If you kundokola do not serve me, nobody is going era to olwaleero save me. twagala kugamba mukama And today we want to speak to the Lord. onsaasire nze mukama Have mercy omutima gwange unto me. gubadde gwajjula ennaku My heart was filled with sorrow kubanga neesiga omusajja nanjiwa naguno gwakasidda nga ngulu because I trusted a man and disappointed me ever since then. maaso gange mbadde nagateeka ku I bannabyabufuzi had placed my eyes onto the naye politicians, nagenda okuzuula nga nabo bakolerera baana baabwe na mbuto but zaabwe I discovered they are working for their children and their stomachs. tebatuliiko wadde n'olunaku n'olu They are not thinking about us. n'omugambe mukama nkomyewo Lord, I come back. amaaso ngenda kugateeka ku I'm ggwe going to fix my bwe eyes on nnaabaawo mu uganda enzibu eno gw'omanyi you. The way for me to survive in Uganda, it is you that bwe knows. nnaabaawo mu ggwanga erirabika ng'erikalubo mukama gw'osinga okumanya The way for me to survive in a tight land, it is you that knows katonda better. agenda kukulokolera mu ggwanga lino akutemereyo omugga ggwe mu ddungu erifaanana bwe God riti is going to make you survive in Uganda and make for you a spring of bw'osalawo water. okuba engalo nga sizikulagidde ozikubiranga ddala kubanga za mukama A might and clap unto God. erinnya lya katonda omulamu lyebazibwe Praise the nnyo name of the living God. haleluya Amen. haleluya zabbuli 119 olunya olw'146 Psalm 119 and verse 146. zabbuli essula ya 119 olunyoli lwa 146 nkukoowodde ondokole nkukoowodde ondokole nange naakwatanga ebyo bye wategeeza naakeera emmambya nga tennasala nenkoowoola naasuubira ebigambo byo aha ddamu zabbuli essuula ya 119 olunyiriri lwa 146 nkukoowodde ondokole ondokole nange naakwatanga ebyo bye wategeeza nange naakwatanga ebyo bye wategeeza
Nakeera emmambya nga tennasala. Nakeera emmambya nga tennasala. Nenkoowoola. Nenkukoowoola. Naasuubira ebigambo byo. Nagamba bwe nkukoowoola Mukama naasuubiranga ebigambo ebyo. Now listen to me. Uliriza. Bw'okeera ku makya okusabanga. When you wake up in the morning to pray. Bw'osisimuka ekiro okuyita Katonda. When you raise up by the night to call upon bw'oba God. ogenda okuddawo mugambe. If you're going to rest. Nsuubira ebigambo byo Mukama. I expect of your Ku word. lw'obufumbo bwange nsuubira ekigambo kyo. For my marriage I expect of your Ku word. lw'abaana bange nsuubira ekigambo kyo. For my children I expect your word. Bw'omalanga okusaba. After prayer. Nga bw'ovudde wano. As you have left Era ddayo omugambe. Go back and nsuubira ekigambo kyo. I hope in ne your word. bw'obanga ojja mu kanisa wano ku Dominion House. Even if you're coming to church. Omugambanga Mukama. Say speak to the Lord. Nkukoowodde munnange. I've called upon naye leka omukazi oyo. But let that omunteera ebigambo mu kamwa. put your words into his ebigenda okubeera mouth. obulokozi gye That ndi. is going to be a savior and a solution. Nasuubiriranga mu ggwe Mukama. I shall hope in you, Lord. Hallelujah. Dawudi yagamba David nkukoowodde emmambya nga tennasala. I call you before the dawn. Kubanga nsuubira ebigambo byo. Because I expect of your word. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Hallelujah. Kyuka ontunuulire. You people are disappointed in life. Mwe abantu muyiiriddwa mu bulamu. Kubanga buli kaseera oba osuubira kirowoozo kya bbaawo. Because every time you're expecting a thought from your Oba husband. Tata Sulaiti yagamba atya? I don't know whether what he's thinking about this. Kanindeko Tata Gideon ambulire kikyalowooza ku mbeera eno. Let me wait for Tata Gideon of what he thinks of this Obeerawo situation. nga buli kaseera essuubi liri mu Taata Kakura. You're always thinking, expecting from the I am thoughts of telling Tata you, Kakura. n'olinda ebigambo bye naye nga naye yennyini ali confused tamanyi kiddako. You're waiting for his words, but he's confused. He doesn't have what is next. N'okomekeza nga dusene mu bufumbo n'ogenda mbwa malaaya. And you wind up giving up on the marriage, going to practice halotary. Kubanga watunuulira omusajja oyo naye n'atuuka nga talina kyazzaako. Because you looked unto that man, but doesn't have what is next. Dawudi agamba n'akoowolanga Mukama emmambya nga tennasala era n'asuubiriranga mu David Katonda. says, I shall call upon the Lord before the dawn, and my hope is going to be in the word of God. Nakku lumu nali ndyawo Mukama n'ajja n'aŋŋamba. One day I was there and the Lord came and Banaaye spoke to Mukama me. yayogera nange mu ddoboozi. The Lord spoke to me in a voice. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Agamba nti amiina. Nenkyuka bwe nti okutunula ng'alinga maama wange yayogera naye ng'eddoboozi liringa empewo ennyogoga ku kutu kwange. But that voice was very swift. Nenkyuka bwe nti ndabe. And I turned to Naye nga ate see. nkimanyi mu kisenge kyange nali ndimu bw'omu. But I knew in my room I was alone. Nga ndi sure nti temuliimu alimu. I was very sure Naye nobody ate was nakyuka present. bwe nti ntunule. But I turned to look. Kamma n'aŋŋamba Martha. And the Lord told me, Martha, Nkuwadde olulimi lw'abo abayigiriziddwa. I've given you the tongue of the land. Onoomanyanga You shall know. okugumya abo abalina emitima egimenyese. To encourage the people that are heartbroken. Kamma n'aŋŋamba nkuwadde obugagga bw'ebigambo mu kamwa. The Lord told me, I've given you the wealth of the word. Kyova olaba mbyogera ne bifuuka amasannyalaze mu Uganda. It is the reason I make statements and they charge Uganda. Abaagalwa ekyatabudde Uganda tekirina makulu. Beloved, what Abantu confused boogedde you? ebisingako awo. People have spoken much more than Tekirina na that. makulu. It is not very important. Era waliwo ababadde baŋŋamba And there were people that were telling me mbufaayo weetonde. that please Ne nga come. nze muwala wa Yesu nze I, the daughter of Jesus, neetonde ku ki? relenting over what? Bwe tosobola kunkaka kwetonda. You cannot Okwetonda force- tekuva mu bantu. Okwetonda kuva gye ndi. Repenting comes from Nze nyina myself. okutegeera ensobi gye nakoze. It is me to understand the mistake I made. Nkiwadde obudde wiiki nnamba. I've given it a full week. Ne ŋŋamba bwe lutuuka ku Sande nga nzudde ensobi yange. If it comes by Sunday and Nja I've discovered kuvaayo my neetonde. I'll come Ne and vidiyo repent. nzizemu ne nzeetegereza. And I've watched the videos. Sisobola kwetonda. I cannot repent Kubanga neetegereza byonna bye nakoze nga temuli nsobi. because I watched everything and there was no Lwakuba nti mistake. ebigambo byange Katonda abitaddeko amasannyalaze yaŋŋamba dda seewuunya ntadde obugagga bw'ebigambo mu kamwako. I've placed the wealth of words unto your tongue. Kati ne bw'okyogera nga kitono bwe kiti kibalukanga laddu. Even if you speak very small, it blasts. Era mbaddengawo nga mbyogera bulijjo paka obudde bwa Mukama lwe butuuse kakati naga ŋŋenda kulaga kye nnakugamba abifudde ng'amasannyalaze. He has made my words as electricity. Kale nno tomwesibako ebyo byokka. Therefore, do not hang only Ne bwe onto that. naayogeranga eri obulamu bwo nti endwadde yeewona ejja kuwonanga. Even if I make a statement that you're receiving healing, healing is Bwe coming your way. naakugambanga nti genda bakuwase nga bakuwasa. That go be you married, they shall marry you. Ebigambo ebyo Katonda bwe yabiŋŋamba
bimbeeredde essuubi mbitambuliddeko. When the Lord spoke to me those words have I been am hope. not in ministry by mistake. Siri mu buweereza lwantaanya. Mukama yankwasa omuzindaalo. The Lord gave me a microphone. Emyaka gyonna nga buli kaseera ndoota ekirooto olwo lwe natuuka ne ŋŋamba nga ndoota ekirooto oba ngula mmere mu katale mba nkutte omuzindaalo. Even if I'm buying food from the market, I'm holding Oba a nga microphone. neeroota oba ntambula nyina gye ndaga nga mba nnyina omuzindaalo. I dream myself going somewhere and I'm holding a Ne mmanya microphone. Mukama ampadde omuzindaalo in my generation. And I knew the Lord gave me the microphone mu mulembe Ndi gwange. wano okwogerera Katonda, am God's oracle. Nze ndi mwogezi wa Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Era ebigambo byange And my words, biriko amasannyalaze olw'okuwonya endwadde they yo. possess the presence of God to heal your sickness. Teweesiba ku bitategeerekeka. Do not hang onto the things that are not well understood. Noonya nkwogereko ebigambo ebinaaleeta essuubi mu bufumbo obubadde bwayonooneka. Seek for me that I may speak life to your marriage. Noonya nkusabira emirimu gyo gijja kutereera. Seek for me that I may speak some Tuula statements for wansi your mu works. kkanisa nkusomesa owulire ebigambo ebiva mu kamwa ka Mukama. Sit down in the church and I let you know the words that come right from the presence Tosobola of God. kuddayo kunkaka bwe neetonda n'ofuna omulimu. Now when I repent, then you find a job. Bwe najja ne nkwetondeera omusajja yakuddukako n'akomawo. If I come and repent, then the man that ran away shall come back. Muve mu ebyo ebyekisirusiru baana ba Mukama. Give up on that. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Bwe muba mwagala neetonde mugende mugambe Katonda ŋŋambe yekka. Go and ask the Lord to tell Ate me. nange kennyini singa nnakebedde ne neetegereza nga nnyina ensobi sirina buzibu na kujja kugamba nti nsaba kunsonyiwa. That please, I'm sorry. Naye ekyo sijja kukyogera. But I'm not going to say that. Temukitema namu ne muga nti nakyogedde. Kubanga mwesiba ku bitategerekeka ne mulemu okweripa ku bigenda okuyamba You obulamu. hold fast onto the things that are not well understood instead of the Essuubi statement. lyange mu kuweereza Katonda ne bw'ebeera embeera ebadde tetegeerekeka neeripye ku bigambo gwe waŋŋamba nti ompadde obugagga bw'ebigambo. It is you that told me that you have given me the wealth of words. Mukama gwe waŋŋamba nti ontumye gye bali. That you have sent me to them. Kati ne bwe mbeera nga mbadde mpulira nga ggwamu essuubi mu bulamu nga nzijukira ne nga naye Mukama yaŋŋamba. But the Lord spoke to me. N'aŋŋamba Martha nkuwadde obugagga bw'ebigambo. I've given you the wealth Genda of oyambe words. abantu bange. Go and help my Naawe people. bw'osabanga When you're praying, omugamba nga Mukama Lord, future sigitegeera I don't know naye the yogerako nange. but speak to me. Ekigambo ekyo bw'akigamba ng'okinywezanga bw'oti. When the Lord speaks to you, hold fast unto that word. Otambulanga nakyo amazima ga Katonda mu ggulu kijja kulabisibwa. Walk by that word, indeed it shall manifest. Zikubire Katonda engalo ezo nga za waggulu. Nakeeranga okukoowoola emmambya nga tennasala ne nnindiriranga ebigambo biddamu osoma olunyiriri olwo. And I will hope in your word. Tusabe. Zabuli essula ya 10:19 n'onyolwa 146. Nkukoowodde ondokole. Nkukoowodde ondokole. Nange naakwatanga ebyo bye wategeeza. Nange naakwatanga ebyo bye wategeeza. Nakeera emmambya nga tennasala. Nakeera emmambya nga tennasala. Nkoowoola. Ne nkukoowoola. Naasuubira ebigambo byo. Awo n'agamba bwe mmala okukoowoola Mukama nsuubira ebiki. After calling upon the Lord, I hope in his word. Tunyambe ombulire ku njiri nga tugenda okusaba. Tap your neighbor as we are going to Mukwatireko pray. omugambe. Tell your neighbor, Bw'omalanga okusaba. after praying, Mugambe Mukama yogerako nange. Lord, speak to me. N'omulala muŋŋambire tebategeera munange oluusi baba bali absent minded Turn to the mukwateko. other neighbor and tell them, Mukwate kadde ngulu omugambe bw'omalanga okusaba. after praying, Omugambanga Mukama yogerako nange. Lord, may you speak to me. Munange ne mu mbeera eno yonna Even in this situation ebaddewo that has been happening, ey'okutiisibwatiisibwa of being threatened, Kama nampa ekirooto and the Lord gave me a nga dream, ntambula ne ame komanda w'eggye lya Uganda. walking with the army commander of the army of Uganda. Mukama yeebazibwe. Banange nga njagala bitya? Loved me very much. Mu kirooto muli nga njagala. In that dream, he Naye loved me so ensi much. yonna yabadde yeewuunya. But the whole world Mu was kirooto muli wondering. nga ndaba buli muntu antunuulira. In the dream, I saw everybody was Nazze looking ntya at me. okuleeta CDF wa Uganda okumuyisa mu bunyomeronyomero mu kyalo ne munnanfuka nga gy'ali. How did I bring the CDF to this place? Tokkirizibwa kunkangakanga wadde okuntiisatiisa. You're not permitted to frighten me. Katonda w'eggulu ali wamu nange. The God of heaven is with me. Awakana n'omukono gwa Mukama alimenyekamenyeka. Him that contends against the hand of God shall be Olwana broken in nange pieces. olwana ne Mukama.
When you're fighting me, you're fighting against the bw'olowooza Lord. nti ompa levo katonda ajja kukuwa levo If you're thinking you'll give me a level, the Lord is going to give you bw'olowooza a ng'olina level. wonteeka tolina wosobola kunteeka There is nowhere you can buli place wendi me. wonna katonda yantaddewo Wherever I am, it is by the help of tokkirizibwa God. wadde okunkangakanga wadde You're not okunsiisatiisa permitted to frighten me, wadde okunsongamu neither to point at me. katonda w'eggulu ali wamu nange The God of heaven is with zikubire me. katonda engalo ezo naawe ali wamu naawe singa tabadde ku lwaffe abatuloga bandibadde batumalawo If the Lord has not been by our side, the bewitched singa us would tabadde ku lwaffe have, emmotoka zandibadde zatutomera we would have landed into accidents. singa tabadde ku lwaffe twandifiiridde mu leba wodi nga If the Lord tuzaala has not by our side, we would have died into katonda labor ward. abaddeyo ne batatukola The kabi Lord that has been our ne side, wano bwe tutuuse waali even where we are, the Lord is nkiddamu present. okkirizibwa kunkangakanga You're not permitted to frighten katonda me, w'eggulu ali wamu neither nange threaten me. The God of mu heaven buli is with mbeera yonna me. In every nzirayo situation. gy'ali ne mugamba I return back to him and say, tanga nze mmaze okusaba Father, I'm done with naye prayer, nsuubirira mu kigambo kyo but I'm hoping in your yogera word. ku nange Speak to me. olwaliro omukyala akedde naŋŋamba Today a woman came mukyala and told mbazira me, naŋŋamba nabadde neeraliikiridde I was worried. leero mukama zaayogera nange The Lord came and spoke ne to me. mugamba mbuulira agambye atya What has naŋŋamba mukama yaŋŋambye ebyo tebibeeraliikiriza byonna nze ndi emabega the waabyo Lord told me, let that not frighten you. It is me behind that. ko nze ne mugamba katonda agambye atya What has the Lord ne said? mugamba kati gwe bandekera abo Leave bandekere those people to me. anti katonda agambye yali emabega waabyo It is the Lord behind zikubire this. waggulu katonda omulamu mwesigwa nnyo bwe naamalanga okuyita mukama After me calling upon the Lord emmambya nga tennasala before dawn, naasuubiriranga mu katonda I shall hope in God. atannaba kufumbirwa Him that is not yet married, obuuzanga ku mukama always inquire of mugamba the mukama Lord. yogerako nange Lord, speak to me. nsuubirira mu kigambo I'm kyo hoping in your word. tuweefumbiza Do not get togenda married. mbwa malaaya Do not practice adultery. mugambe mukama Lord, nti nsuubiriranga mu I'm ggwe hoping in erinnya lya you. mukama lyebazibwe Praise the Lord. aleluya Amen. naawe tunula wano nkubuulira ebigambo bino nga tonnabakola kusalawo kwonna Before you make any omuntu decision, yenna essuubiryo nga liri mu mukama when your hope is in God, obuuzanga mukama always inquire of the Lord. nkwogedde mpolampola ako tokolanga kusalawo Never make any togenda mbwa decision. malaaya Do not go into altar. teweetuga Do not strangle obuuzanga yourself. ku mukama Always inquire of the Lord. nomugamba mukama yogerako nange Lord, speak to me. njagala essuubi likomewo mu katonda I want your hope to be natandise nkugamba restored alina in ekisa God. n'okusaasira God is filled with grace and tasobola mercy. kuleka n'olemererwa mu bufumbo The Lord cannot leave you to fail in tasobola marriage. kuleka bizinensi yo The n'egaana Lord cannot leave you for your business mukama to waffe fail. omulungi yeebazibwe Praise the Lord. nawo njagala okugamba ebigambo bino I want to say this obanga once. essuubi lyaffe likomyewo mu katonda If our hope has been restored in mu God, ddakiika ebbiri zino ze tulina in the 2 minutes we do era have, tugenda kukuba ku kye bayita omwoyo gw'obwavu we are going to attack the spirit of poverty. obwavu obwajja olw'eddogo The poverty that came by mu ddakiika witchcraft. tulina ntono naye kuba ku kye bayita eddogo Fight against sorcery. mukama waffe omulungi yeebazibwe eddakiika tulina ntono nnyo We have just a few minutes, naye tugenda kuzikozesa okusaba but we are going to use them for kye prayer. bayite eddogo ly'obwavu What is known as the abantu sorcery bali of bubi nnyo nammwe mubalaba embeera yaabwe embi nnyo nti akuloga n'alowooza nti oba oli abo bw'anaakuloga the people bewitch you and they get to think that when they bewitch you bwe n'osira naye anaaba bulungi and you fail, that they'll be better. abalala batuyodde ettaka mu bigere ne batwambulula Others have taken away the ne feet of batuggyako our soul, omukisa and they take batutte away. ebifaananyi byaffe mu masabo They've taken our photos to the komaze shrines. okukomawo essuubira ne likomawo mu The katonda moment your hope has been restored in tugenda God, kulumba eddogo eryo we are going to attack that ate wiiki sorcery. eno yonna And this entire week, tugenda kwesiba ku kye bayita eddogo ly'obwavu we are going to attack the sorcery of don't poverty. miss any service this week Tosuba service yonna mu tugenda weekend. kukuba kye bayita eddogo ly'obwavu We are going to attack the sorcery of tulogera mu poverty. ssente nga basaba change The people that bewitched us in money. abatuloga nga yola ettaka mu The bigere people that bewitched us when they took the feet. abeesanguza ssente ne baba ne bazituddiza nga baziramirizaako The people that make enchantments over money. abatwambulula omukisa ne batwambaza ebikolimo The byabwe people that snatched our blessing and laid curses over it our is going to lives. be a week of deliverance Genda kuba wiiki ya katonda kusumululwa. akunsumululire May the Lord deliver ate you. naye obanga omulogo yakuloga n'osirana ne katonda asobola okuteeka omukisa mu mukono gwo If the sorcerer bewitched you
and you felt God can lay a blessing into your hands. Abaatuloga nga tuli baana bato. The people that bewitched us when we were Baatusalako young, enjala. they cut off Ne our batusalako fingernails enviiri. and they cut off our Ne hair batwambula omukisa. and they snatched our Katonda blessing. agenda tusumula wiikendi. The Lord is going surely to deliver us. Ate tugenda kumugamba ateeko omukisa mu mikono And gyaffe. we are going to ask the Lord to lay a blessing into our Yagamba hands. eri buli eyalokoka. He said to everybody that is born Omukisa gwa again, jjajjaffe Ibulayimu the gwaffe. blessing of Abraham is our portion. Obugagga bwa jjajjaffe Ibulayimu The bwaffe. wealth of our ancestor Abraham is ours. N'olwekyo wiiki eno Therefore, this week, tugenda kusaba. we are going to pray. Tugenda kuyita Katonda. We are going to call upon God. Kankubulire ntunulira mmalirize. As I wind up, simanyi bw'ogayaala okugamba Mukama okusumulula, if you're lazy to ask of the Lord to deliver you, okkiriza sitaani akufuge. have you permitted the devil to take charge over your So life? you want the devil to control you? Oyagala sitaani akufuge. Tokkiriza sitaani kufuga. Do not permit the devil to take Lwaki control omuloga over. Why does a sorcerer nadda ne bewitch you? mukati ne yeesigama. And now they even have somewhere to lean. N'akulaba And ng'osiraana. they get to see you failing. We are not going to allow our finances to be under the control of demons. Tetugenda kukkiriza byanfuna yaffe kubeera wansi w'obufuzi bwa sitaani. It cannot be. Tekisoboka. Why should your hands be under the control of demons? Lwaki emikono gyo giteekeddwa kubeera wansi w'obufuzi bwa It is the sitaani? Spirit of God that has to have control over my finances. Omwoyo wa Mukama yateekeddwa okubeera n'obufuzi ku byenfunayo. N'olwekyo njagala wiiki eno gyo tulwane n'ekiruyi. Therefore, come, let us fight with wrath. Nga sitaani tojja kumanyiira. Devil, get your hands. Mwe emizimu gy'ekika temujja You kunjooga. clan demons are not going to put Nze me omusaayi down. gwa Yesu The gwangula. blood of Jesus Ne purchased me gunzijayo n'obugagga bwange bwonna. and redeemed me with all my Bwe wealth. nava mu mikono gya sitaani navaayo n'obugagga bwange. I came out of the devil's hand with Sente all my zange wealth. tezigenda kusigala mu mikono gya mizimu gya My bukojja. money is not going to keep into the clan demons. Sente zange tezigenda kusigala mu mikono gya mizimu gya kika. My money is not going to be kept into the hands of the clan Eyannunula demons. yannunulayo n'obugagga bwange Him bwonna. that delivered me with all my wealth. Come on, that's going to be our prayer this week. Eyo yegenda okubeera essaala kayingo wiiki Ate eno. nga tetulidde na mmere. When we are not eating food in Wiiki eno fasting. mubadde excited. This week you've been But from excited. tomorrow we are in the presence of God. Naye okuva enkya tuli mu kubeerawo kwa Ennaku Mukama. z'omwezi nga bbiri tugenda kwebaza On the Mukama. 2nd of August is our Thanksgiving Day. Ekisiibo kino kigenda kwemekereza nga tuli mu kwebaza We Mukama. are going to wind up this fast when we are thanking Nga God. 2 August weebale kulaba there is still hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye there is still hope channel y'essuubi.